obukulembeze ate bwe twogera ku ebyo ebibiri of course pati eyokusatu be bakulemberwa abo tetusobola kubasuula mu guluka naye nayagadde twogere abantu abasinga obungi bwe boogera ku nsonga eyo ey'obukulembeze n'abakulembeze essira balissa nnyo ku buvunaanyizibwa bw'abakulembeze eri abo be bakulembera oba mu bukulembeze naye ate bwe nalowoozezza ennyo ne ŋŋamba naye bo bano be bakulembera balina buvunaanyizibwa ki eri ababakulembera n'obukulembeze obwo balina buvunaanyizibwa ki so nenjagala twetoloolera awo tutunuli kubanga society naddala wano mu modernity bwe tutuuse eyinza okuba ng'eyonooneserwa parties ezo bbiri either ng'eyonooneserwa abakulembeze oba ng'eyonooneserwa abakulemberwa nga waliwo asudde obuvunaanyizibwa bwe omu nali mbuuza nabwe nabuuza ekibuuzo bona kibuuza gwe Haji Yusuf nga nti naye olowooza omusiraamu atuula mu muzikiti ku jjuma seeka n'asomesa ku kituuti wali nti okubba kibi Katonda ajja kubookya ogenda okufuluma ng'engatto zaazitutte aba tasudde buvunaanyizibwa bwe obw'okuwulira ebigambo biri bimuyingire mu bwongo naye ng'oli omukulembeze ow'eddiini ow'enzikiriza ye ogugwa gukozi kati ono gwe bakulembedde mu nzikiriza bye bamugambye tabitutte n'akola kyennyume kyakyo ekitegeeza nti society esobola okwonooneka olwa parties ezo ebbiri kyenavudde njagala twogere ku buvunaanyizibwa bw'abakulemberwa bwe buli luddawa eri abakulembeze ne obukulembeze naye nabadde njogerako n'omukulu omu mu studio mwali muno tosaagala kumwogera nga sinnamwanjula alina ke yankoonyeemu eggulo twali twogeramu nagala naye owaayi okimanyi nti n'omuntu asobola okutamanya nti mukulembeze naye nga mukulembeze ningamba kyogereko abantu bangi bayinza okuba nga bakulembeze naye nga n'okukimanya nti bakulembeze tebakimanyi naye omukulembeze gwe njagala twogereko abakulembeze ba mitendera mingi throughout history mu bulamu bw'omuntu omuntu azze akulemberwa naye waliwo abakulembeze Katonda be yalonda direct nga Katonda y'abalonzi nze nammwe tukkiriziganya abatudde wano twalyagadde Yesu Kristo abeere wa mu famire yaffe kubamu akafaananyi nga Yesu Kristo yaliko jja wano ekyani atakyagala ekyo tewali atakyagala nze kuolaba wano nva mu lulyo lwa Yesu naye Katonda yayagala n'amulonda okuva mu lulyo olulala direct nga yamulonze oyo n'abeera omukulembeze n'abalala bonna Adamu ndooza yali mukulembeze eri abaana be nga Katonda yamulonze naffe kennyini abatudde wano tuli bakulembeze mu maka gaffe naye abantu b'omu maka gaffe tebakubangako kalulu sekabira abantu b'ewakaawo tebalondanga era olunaku lw'olibawo omukisa nti mulonde bali kujjako Katonda yakwata n'abakukakatikako naga oyo gwe mbawadde yajja okubakulembera ne tukkiriza ne wabaawo obukulembeze obulala nga abantu basigira omukulembeze n'alonda abakulembeze bamuyambeko mu bukulembeze bukulembera abantu appointments ndowooza mu luzungu ya appointments nze atudde wano mu kitongole kino ndi omu ku bakulembeze naye ne benkulembera nabo tebankubangako kalulu era tewali we baali batuleka nti ono bannonda bulonzi nga babalonde tebaga nti oyo tumubawadde yaba abakulembera then ne wabaawo ndowooza be tuyita ab'ennono njagala kujja kulaba abasinga okumanyika abakulembeze ab'ennono nti edda mu byafaayo by'omuntu abantu baatula ne baga nti Haji Yusufu ono yaba atukulembera bwe yamala okubakulembera ne baga naye ng'akulembedde bulungi bw'alivaako mutabani waddeko nti naye mutabani we naye ng'akulembedde kati tusazeewo ab'olulyo lwa Haji Mayanja be banaakola ki ne tukikkaanyaako era ne tukikkiriza throughout history be bakulembeze b'ennono tebakubaako kalulu era mukimanyi nti Ssaabasajja bw'avaako mulangira gundi yakola ki yajja okuddako then ne wabeerawo abakulembeze kati nzija ku bano be tuliko mu modernity eno gye tulimu nti society etuula n'etunula nega nti aliwa ne baga nti ono ye democracy gwe tutambuliramu kati nti abantu ffe kennyini ne tukulonda Ssekabira ndiga nti ono ye mukulembeze waffe bachairman be LC1 LC3 LC5 paka ku president kati abo benjagala tusimbeko essira kuba tubalinako obuvunaanyizibwa bungi kyobola nayagadde mbasingolinga eyo bano ab'eddiini abakulembeze b'amadiini gwe walonda bishop
nange sirondangako imaamu sirondangako okitege abo tetubalinaako nnyo buvunaanyizibwa mu kubassaawo batukulembere newankubadde system ezibasaawo era tuba twazikkaanyaako naye bano tubalinako direct contact obuvunaanyizibwa obuli direct nti ffe tukulonze ne tumulayiza n'omulayiza tumanyi n'okubabuuza nga twagala okubalonda nti ogenda tukolera ki naaluga tuwulira nti bannaye bwe munzikiriza n'embufuka omukulembeze wammwe kino kiri okitegedde kati obukulembeze yo muntu ono gwe tuba tulonze ne tumutikka eddimo oba ne yeetikka eddimo kati eddimo eryo lye yeetisse ku bibegabyegabye eby'okutukulembera obwo bwe bukulembeze tubalonda olw'ebintu byanjawulo abantu abo omuntu okubeera omukulembeze soso yategenda omulonde balina byemulabyeko ebyenkizo era mu ddoboozi lya Dr. Segawa lye twateekako ku Friday wedde mukajjukira yakwogeraga nti gwe ne bwe weekangabiriza noga nti tubisobola ffenna olimba naawe bw'osiriikirira bwotokagiragane naye ndi musaabaze sobola kuvuga baasi eyo okkiriza nti ono omuntu atusingako kati abantu bano betulonda okufuuka abakulembeze baba n'enkizo gye tuba tubalabyeko enkizo eyinza okubeera mu kusoma enkizo eyinza okubeera mu kumanya nga bamanyi bye tutamanyi tuga nti ngondi oyo mumanyi enkizo eyinza okubeera mu integrity obwesimbu tuga musajja mwesimbu tumuwe yaba atukulembera enkizo eyinza okubeera mu myaka waliwo ekyalo kyemmanyi ekyalo kyewaffe baali balonda ssentebe neweesimbawo abavubuka babiri baga tekisoboka abakulu ku kyalo ne bagenda ew'omusajja omu omusajja mukulu baga naawe otuvuddemu ekyalo kikulemberwa abavubuka ffe tukutaddewo jangu weesimbewo n'emyaka nayo nsonga nti musajja mukulu yabantu kati enkizo ezo zanjawulo ze tusinziirako okussaawo abakulembeze batukulembere kati nayagadde tutunuulire obuvunaanyizibwa bwe tulina ku bakulembeze abo ensonga eno nagijje ku nsonga nnyingi nnyo waliwo yali former chief of staff w'eggye ly'abafaransa bamuyita General Laquentura. General Laquentura yakola statement juzi nga West Africa emaze okutabanguka abavubuka bafuuse ekizibu bawamba obuyinza enkya n'eggulu n'akola statement egamba nti Africa will experience a demographic explosion like no continent has ever seen. Mwenda mukkiriza ekiri e Kenya mukimanyi mbadde nga tetunajja wano ndabye ka video ng'omusajja akutte emmundu mubadde balumba State House ng'amusonzemu bw'ati emmundu naye nga bali bajja buzi bavubuka okitegedde kati omusajja ono kye yali ayogerako nti Africa egenda kufuna ekizibu omuyoolerero gw'abavubuka gugenda kubwatuka gujja kubwatuka bubwatusibwe twagala kino kituge tukyagala bwe tuti twagala baveeko twagala kino you get the point naga nti era ojja kwesanga nga amawanga gaffe ag'abazungu gajja kwetaaga okudda mu Africa mu myaka 10 okuva kati gajje gatereeze ebintu bino wammanga to rebuild state structures to restore administrations okuzaawo obukulembeze to foster development okukola ku byenkulaakulana ekitegeeza nti kalike nayogedde nti society esobola okutta society yennyini kituufu kati twetaaga okwogera ku bukulembeze obuvunaanyizibwa bw'abantu abakulemberwa ampuliriza njagadde nkikugireyo bulungi nnyo kuba saagadde twogere ku prefect kuba naye mukulembeze mu ssomero oyo njagadde okutugoberera mwebalire ddala kukwata ku kikopo ekyo akazindala akatambula katuke waali Haji Yusufu Sowedi Mayanja okuva e Kalungu mu studio naye mwali yateredde dda agisanso kulaba kuza kubatuuliriza amina sebo abatuuliriza tubagala nnyo era tusanyuka nnyo era tubasiima kama nzikiriza okukwebaza gwe mukulu Umar olwaleero okubeera nti otuuzizzaako n'omukenkufu Dokita holder of a PhD nembeera nga olwaleero gwe tutudde naye mu byafaayo kigenze mu byafaayo era nange mugana wange Ssekabira ne Kalema kubagiza era tusaasira abo bannaffe
bafunye ebizibu ne batasobola kutwegattako mu puroguraamu yaffe ey'olwaleero kuba yakitiibwa eri mu byafaayo okutuula ne profesa si kintu kyangu nnyo ate n'okubeera nga Kalemera bw'agambye nti kinanjo kyankimize musajja agenda kuleeta sayansi mwe naffe tuleeta embeera yaffe engeri gye twawaanyamu embeera y'edduniya nga bw'omanyise Kabira watero gye wawaanya disclaimer nga zijjira ku mutegeka kukola ki naye ekyo nga nkimaze mukama wange twebaza Dr. Segawa olw'okututeerawo omukutu guno gwa Radio Buddu. Radio Buddu eno si kintu kyakuzanya kinene nnyo era ndowooza ne message ezimu obadde oziraba lunga era abantu bangi abasabye kampuni nyingi ezisabye nakati zikyasaba twafuna omukisa emyaka 2014 egiyise bwe twasaba gavumenti netuwa olukusa ate olukusa olwo buli mwaka oddayo n'osaba n'omwaka guno banyongere ne bakakasa nti bwe mwakkaanya okukola obikoze. So si kyankala mwami Katega ajja okutugamba gamba si kyankalakkalira nti olwokuba bakuwadde license kiwedde kitegeeza nti bwe bakwasa obuvunaanyizibwa obwo nammwe bwe twabukwasa n'abawuliriza tulina okukuuma endagaano gye twakola nga batuwa license. Era ndowooza ojja kufuna ekiseera osome etteeka eryo okujjukiza mu abakozi kiki mulina okukola abawuliriza naddala abakuba amasimu awuliriza obuwuliza nga taddeko leediyo ye talina nnyo tteeka kye limugamba okujjako nga totumbula nnyo kulemesa banna okwebaka naye talina nnyo naye abakuba amasimu balina amateeka ge balina okukola naye abasinga tebagamanyi kati no puroguramu ezigulamu amasimu ojja kufuna time kati twebaza gavumenti nti emyaka egyo gyonna gavumenti kyetusanze nga tulemereddwa okutuukiriza wewaawo ng'abantu bwe bali waliwo ebitatuka bulungi ne bakuwabula ne bagamba awo toddawo ate ne tubituukiriza ne tugenda maaso kati twebaza gavumenti nze sisobola kuteebaza Katonda atuwadde obulamu nammwe okuweereza n'okwebaza abantu bonna abatuyambyeko ate nsaasire n'abo abafunye ebizibu nammwe abakozi wano mubasaasire tufiiriddwako bakozi bannaffe Mukama bw'atyo yagera akati nzikiriza nti neebaze bano abatudde wano kino okukeera ku makya buli lwa mukaaga oba n'otandika ku lwokutaano n'oteekateeka ku mulamwa gw'omukaaga luno n'ova ku bintu by'ojja n'owaayo ebirowoozo byo ggwe nga bw'obirowooza abawuliriza bayinza obutakimanya nti kyabuvunaanyizibwa era Mulangira Kalema Bwana Kabira Bwana Kateregga Bwana Webbi n'abataliiwo olowooza Bahati Bwana Amela Bahati Yaka n'egyali tubeebaza buli omu ndowooza nasinatuka ku mulamwa Muganda Kalema nabana abasatu basooka okwogera nga Mulangira tegatalina gye bagambye MDS bebbiri naye ndowooza kyembadde nzija mbagamba era n'abawuza kyembategeeza nti bw'oweebwa omukisa okukola leediyo olina okugireka neeweereza ebirowoozo by'abantu kubanga bw'otakola ekyo okigendera kya leediyo batakituukiriza nti binnya ebyogerwa kuno ng'oluusi bikkiririzaamu gwe ng'omuntu nze ng'omuntu naye ekyo nkitwala butwazi era bwe mba nga njagala okugolola oba okuwabula nina omukisa okujja n'empabula kanolwekyo ekyo ekyagamba nti ekijja kubaawo kubanga nze nkiikirira abawuliriza buli buli bonna gye tunayogera wabuza mpozi n'okuwabula bwe mpulira nti ekino ddala kyetwogedde wano nsobola okuwabula nolwekyo kijja kubeerawo
kakati sebo neyaga neyasabuno umpita atera atobambo wewa nange bwembanga nkuyise ositubiranga mu ngabo era ku buvunaanyizibwa bw'abakulembeze rather abakulemberwa eri ababakulembera balina buvunaanyizibwa ki? Obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Oyinza n'okumpakanya mu definition ze nawadde ez'omukulembeze. Ntandikira kye nabadde neerabidde wakyogedde n'ogaali Dokita mwakinyumizzaamu olunaku lw'eggulu. Ekyo tteeka lya Katonda buli muntu yenna waali mulunzi. Katonda yakozesa olulimi lwa bulunzi. Omuntu omulimi waali mulunzi ne hawusi gaalo yennyini naye muki naye mulunzi naye alina obuvunaanyizibwa mu bye baamuwa okulabirira. Yalabirira abaana banaalya batya banaagenda batya ku ssomero tega naye avunaanyizibwako eri Katonda butereevu kwebyo bwaba takoze bulungi. Naye ekizibu kyetulina wano ewaffe mu Afirika era nja kwebaza ku mulundi guli olutafaananako bantu ba bulijjo rediyo endala waleeta omulamwa nga gwo gukwata ku Afirika nga Afirika. Kati gye banabadde ntunulira ebiri e Kenya nagenza okulaba nga exactly 100 ku 100 ebiri mu Uganda bibiri e Kenya. Yes. Abaana abato bagenza okufulumya population wano nga abali wansi w'emyaka 17 bali 50%. Nabadde ntunulira ebiri e Kenya nga nakyo bwe kiri. Abato badependants bali mu 70%. Ka Uganda beyafulumiza eri mu 72%. Amabanja bulijjo ge bagamba Museveni amabanja agamulemye kumba Afirika gubagireetanga Afirika ate era nga 100% bwekola ki nga amabanja ge Kenya ageebweru ge basasula gundi yaabwe bwe baba bali mu 70% tebatuukako yadde mu hafu ya revenue sente zebakuganya musolo yadde mu hafu ya sente zisasula mu maki. Kakati nenzijukira ekigambo General Museveni kye yajja nakyo abantu babiri mbaagala nnyo. Kino kyogambye ekyabakulemberwa. Omu bamuyita Muammar Gaddafi yawandiika ekitabo kye Green Book ng'asomesa obuvunaanyizibwa bw'abantu abalonda n'abalondebwa. General Museveni bwe yajja wano n'atterawo puroguraamu y'okutusomesa tumanye obuvunaanyizibwa bwaffe bwa ngeri ki. Era abantu ba Uganda n'ateekawo kye bayita mucaka. Naye ng'Omuganda bw'agamba nti akugoba tabuwa kyakusuuza. Mu maanyi ga Museveni nga bwe mwesiga. Muzimu ku nsobi ze naakamulabako mu bukulembeze bwe. Y'ensobi eyo tusikambu kwegamba okuterebuka n'akita. Kubanga bano bamuwanga Kivumbi n'abavubuka bano abadde Makerere Simanya Bangoba Zambogo baani bajja n'amaanyi nnyo nedda demokrasi tatukkiriza ebyo. Ne bamuteekako pressure nga bayigasse n'omugenzi Dr. Semwogerere n'abazungu be baali bakiikirira. Babuwa ensonga za mucaka oyo yali asomesa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe. Era olw'okuba yabasomesa obuvunaanyizibwa bwabwe kiki kye baagala mu mukulembeze kiki kye bandyagadde eggwanga lyabwe libeere omuntu mu ggwanga bwabwe ye alyeyagaliramu atya mu layini ya demokrasi mu byenfuna yeeyagaliramu atya naye yennyini ng'omuntu obulamu bwabukuuma atya physical education omusajja n'abisomesa. Era abantu ba Uganda ne bakyamuka ne bakola ebintu nga byonna buli kye boogera ne kye bakola bakitegeera. Naye kati olwaleero bwe tutuukidde kati bwe baamutiisatiisa n'ava mu mucaka. Ebudde ngamba nti yeemu ku mistakes ze yakakola olwa pressure. Kuba mwesiga nnyo nti musajja w'amaanyi tatera kukankanirira bano basekabira nga bawawaanya ebigambo byabwe. Naye ku olwo yatuuka watuuka n'agamba nti bano bakatereka muzaazi b'empadde oba RDC baani b'empadde obuvunaanyizibwa bejjanga okutwala ekyankwanzi. Era nno yeemu ku mistakes gye ndaba mu Uganda gye tulina. Ekibuuzo kye wabuuzizza kyandibadde buli muntu akiddamu n'ali e Nabutongwa n'ali mu nnimiro e Nabutongwa singa Pulezidenti Museveni yagenda mu maaso ne mucaka n'abeera ng'abantu abawa obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati olw'okulabira kati tutunulire ekyokulabirako. Omusajja bajja ne balonda omukulembeze bagamba muli wanguzi. Ne wano mu Uganda 100% teri munaku olwo Ssekabira musajja mugezi. Yadde wa opposition sinza mutwala mu bantu abanyomebwa. Naye yafuna obululuuze twaweza na 10%. Naye nga musango gweyaza okumanyi. Waafu. Tuyenda sente zawo balonzi. Bagamba Ssekabira twandimuwadde naye alina kakiina.
Tebali bamuvunaani. Wallahi ate nga tebakoma ku kirowoozo okumanya tukyali bubi nnyo mu bulwadde obwo ng'abalonzi naye n'okukifulumya mu kamwa era ne bakinywerako n'omwenge ne banywerako ne soda ne cyayi akaakaakawaaka akasajja katali nange kenyini babinnangira eyiwaffe tuyalina kaki naye bwe nabadde ntandika nage nti omuntu ono gwe tugenda okulonda okutukulembera ffe abamulonda tuba tumulabyemu enkizo kitegeeza nti ayina kyasukkulumyeko ffe oba nekyo si nsonga teyali badde ensonga olw'obulwadde bwaffe bwekyandibadde era batono nnyo abakikola bagagga ki abaali agadde omwavu abakulembere era bwe tuba tutudde nga tuli bagagga ku abagagga be balonda alina information gyako information gyembadde mpa okubuuziza ekyo nti state bwe yali etandika abagagga bwe baamala okulima okulunda okusula mu mayumba ne bava eri mu mpuku ne mu matabi g'emiti ne batandika n'okubeera mu bibuga beesanga nga beetaagawo ayina okubakuuma ne balabawo omwavu omu ne bagaa tujja kukuwanga emisolo otuwenga obukuumi so abagagga basobola baate batera okwekwatirwa obujja basobola okulabamu omwavu omu tukupangisiza otukuumenga bwe bukulembeze obwo kakati otunuulira ekiri olwaleero mu America debate wabadde ogigoberera ya Biden ne Trump ne bagamba abasajja bagenda ku debate nga balina ensonga balina emiramwa nga 5 wabweru w'eggwanga foreign policy ayimiridde atya China mugagga nnyo asobola otwavuwaza nga America agamba ki ku China agamba ki ku Russia agamba ki ku bantu abava ebweru w'eggwanga ne bayingira mu America population inegejja ne tubulwa emirimu oba cheap labor kati ffe twandyagadde sente nnyingi immigration era n'olabira ddala nga bwe baba balonda olwa policy eyo ya immigration foreign policy ebyenfuna era ogenda okulaba nga polisi bagamba nti mu points ono yeyawangudde ate mwana atwera ebiseera ebisinga kituukirira ne balonda oyo gwe balaba nti ne mu Uganda si bwe kiri mu Uganda yeggwanga mwosanga omuntu ng'ali awo avumirira abanyi b'enjaga avumirira abantu abatalina buvunaanyizibwa n'olwokuba yafunye akasumwira nti Museveni aluddewo agawowe enjaga afuge kakati obwo buvunaanyizibwa ki oyo ye muntu wa wano naye nga ekyandibadde kituyamba mindset change okukyusa endowooza z'abantu nezituteeka ku mulamwa ekintu ekyo nandyagadde nnyo President Museveni oba kyoba ki akomyewo political education mu bantu so sikuba n'obokka bakatebeka musaasi ba RDC babadda abadde oba RDC kuba waliwo ne basisita RDC ekibuuzo kyange crucial kigamba nti abakulemberwa balina buvunaanyizibwa ki abakulemberwa nkulaba notolooza ntwala mu bakulembeze abakulemberwa bendiko balina buvunaanyizibwa bennyini be balonda abantu b'enjaga bo bennyini obuvunaanyizibwa bwe tebamanyi kye baagala bwe baba balina obuvunaanyizibwa obulwanyisa obw'enguzi gomanyi ekibadde mu Uganda olwakwata Jimmy Muhoozi abantu b'ekitolo bonna bayiika wa State House musajja abeerukungiri ebyakapiira n'amadiini olwakwata General Moses Ali oyo ye mukoddemu wange yaggwayo abanubbi bonna basibira wa Museveni ogundi ono ow'essoroti yana kati olwaleero nalabye ekyabadde erwengo ng'abantu bali mu kudigida budigizi bonna bemupiira ali bagandi nabujwakwatwako kote sipiika babwe newe yateereredde nagati ndimweraliikira bajja mukola ki naye ng'ekyo kyavudde out of excitement olw'embeera y'abalonzi b'erwengo ate nga balwanyisa enguzi bwandibadde buvunaanyizibwa bwabwe okwegatta ku pulezidenti ogidde otandika okunyigiriza ab'enguzi tujja kwagala naye buli ali mu kitundu mwali olaba ne bano ab'ebusoga n'abalala babadde bavaayo nga balwanyisaani kati obuvunaanyizibwa bwaffe butono omuntu obwandibadde buvunaanyizibwa bwaffe ogoberera lwaki twalonda omuntu for example wale waffe Buganda omuntu ajja n'agamba nti nze ndi muntu wa Kabaka twagala Federo
Niba mulondo lwa Federo bagati abo bakalema benali mutibagala Federo tebagala kabaka. Njono tumulonze lwa Federo. Niba mulondo lwa Federo namala emyaka eki. Nataze mu. Nga ne ka statement okukogera n'okukolola kamusimatuke mu parliament. Nga takwogera era naddayo. So to make leaders to be accountable. Bweyandi baddaddayo ekalungu ne bamugagwa tugamba luli Federo twakulya bw'oyogerako tetukuzaayo bongera mwongere kati obuvunaanyizibwa bwaffe gwe bw'obuuza bwandibaddewo naye tibuliwo olw'obunafu bw'okumanya kwaffe naye ng'ekyo nkitwalira mu civic studies mu political education nti ng'era Afirika nti eggwanga erikyakula ekimu ku kitu kyalinamu obulwadde kyekyo akazindalo njaka kuddiza katugendeke wa mukulu Sekabira yasinze okukuba ennyo disikira y'Imanga alikubira Dr. Segawa njagala bwe tubeera eri nga tuli kuzibwa nti njagala amutwale Kataka naye Sekabira nga bw'ojja mbadde ndi mu kubikula ku bitabo naye nga ku hadithi kanjibajjukize bonna nga ne ati munatwalidde na Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omukulembeze omulungi yoyo abaagala mmwe bakulembera nga nammwe mumwagala era yoyo abasabira nga nammwe mumusabira ate omubi yoyo gwe mutayagala nga naye tabaagala nga temumusabira nga naye tabasabira. Ojulidde hadithi ebisanyizo by'omukulembeze nabbi emyaka 100 emabega tandikira tulina abakulembeze somehow maybe okulambulwamu katono nga tubaagala naye nga bo tebatwagala ate n'osanga ewalala ng'abakulembeze baagala abalonzi baabwe naye nga abalonzi tebaagala mukulembeze oyo. Okusooka tewaliwo omukulembeze atayagala bantu aliyo engeri gy'abaagalamu yebeeta tegerekeka bulungi bo enfuna gye bakifunamu okwagala bwe kulema okutegerekeka tekuba kwagala tukitwalanga obutatwagala. Omuzadde bw'akwata omwana n'amukuba okugenda ku ssomero ng'ajeema omwana akitwala nti muzadde wange takola tanjagala era bwana mu myaka egy'ekito bakyogera nnyo nti nze taata tanjagala maama tanjagala naye ng'ali ku musimbi aguwaayo alimu ogula n'akagatto atamwagala naye ng'omwana munyiivu bitya bw'avubuka omwana ono era muwala oba mulenzi bamugaa totambula kiro omuwala bamugaa togezaako okwesembereza abalenzi biki naye ne baze tebakambuwala omwana n'akirabanga alabikanga atafunye mukwano gw'abazadde be era n'anyiiga nnyo bangi bava ne mumaka g'abakadde baabwe agenda just ndaba ya bintu nti yakirabyenga atayagaliddwa kimala. Naye kyenyinza okuvunulamu ekyo nti abakulembeze bonna baagala abantu be bakulembera naye ebirowoozo byaba balina byebiba bitatuukana na mutindo gw'abakulemberwa ekiyinza okubavuunuza nti obaoliawo tebabaagala kati ekyo kyekyokusomoza. Naye mu buvunaanyizibwa bw'omukulemberwa obuvunaanyizibwa bw'omukulemberwa busimbye emirandira ku bakulembeze bennyini nti ono omukulembeze yagenda okulambika abakulemberwa engeri gye banaakola obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekyokusaalirwa mu nsi muno twekuza tetukuzibwa. Eggwanga bwe litandika okwekuza ne livaamu abakuza okukuza abaana ojja kulaba ebikolwa bingi ebiraga ng'abannansi abatalina buvunaanyizibwa. Waliwo ekiseera bwe twali badde tulambikibwa kubanga mpulidde Agisowedi ng'ayogera ku bya mucaka nga bimuwoomedde nnyo. Nawuliranga bakadde bange bye babyogera nali muto mu myaka abo baatandikira okukola mucaka ekyekyenda oba mu 1992 awo nali muto ddala naye nga mpulira ennyimba ku byalo nga baziyimba badduka so nabitegeerako naye saasobola kubyetabamu naye tebyatuyamba kinene. Omuntu yenna bw'aba anaafuuka obuvunaanyizibwa bamutandika akyali muto ddala. Mu kaseera ako Pulezidenti Museveni toyinza kubanga waali munenyeza kubanga yali yakatuuka obudde obuteekateeka ab'emyaka 4 yali alibadde yabugjeewa naye kati talina nsonga gy'atuwa. Abavubuka b'ennaku ne bagamba nti talina kyatugamba ku nsonga eyo ebirala asobola okubaako kyakola ki naye ku nsonga yoga nti abavubuka mwonoonese nze yakulira ku mulembe gwe kubasinzagana nazaalibwa ku gugwe yansangawo naye nze akulidde ku mulembe gwe yalina obusobozi bungi obunnambika mu mbeera gy'ayagala ntambuliremu. Bwe mba saatambulanga bw'ayagala
avunaanyizibwa butereevu kubanga nze yali badde yalambise wakiri bazadde bange nti omwana anaakuzibwa bw'ati bo ne batandika okunkusa nga bannambikanga gavumenti bweyagala ku kyokulabirako kyennyini ekyo kyowadde eky'omuzadde n'omwana era abazadde bangi tubalabye nga balafuba okulambika okugayidinga abaana baabwe babeere bantu balamu mu nsi eno omwana nafuuka kiwaki ne ku ssomero batolokayo okinenyeza muzadde okinenyeza mwana kakati ekyo nakyo kibeeramu nkiza ku President Museveni goge nti abadde n'emyaka 40 okuteekateeka generation eno eyange naawe ayogera naye tuganya okuwuliriza omuzadde tasobola omwana bw'akulalambalako era ovunaanyizibwa ku nsobi z'omwana zakola ki zakola kuba waliwo ebiseera bye walagajjaliramu nga walina okubaako kyokola kyotaakola kyekyeyoleka essaawa ezo z'olaba kyolaba ng'omwana okuwaganyala era abaana bangi nga si balungi naye nga bazadde baabwe babatya bino byonna byolaba nga bwolaba kati bwetulaba ebiri e Kenya waliwo ekyalagajjalirwa nalabye abeekalakaasi nga bakutte omubaka wa paalamenti bamubina misumaali mu mutwe naye nga kati eno nsi eki twandyagadde demokulasi tumukole ki exercising naye ayinza kutuuka ku extent eno tulina okutondawo ensi ffe kennyini gye twandyagadde tweyagaliremu ekyo omukulembeze yagenda okuleeta olukangaga lw'ebintu ebyobuvunaanyizibwa bannansi kubanga buli kirowoozo kyonna kye twagala ensi eno ebeere kifubutuka mu kabinenti ssebo bwe kiba tekifubutuse mu kabinenti nze nkitambuza nga nkitwala era ne kigenda mu bali abasalirawo eggwanga ne bakikubako enfuufu ne bakiweereza mu lukiiko olusalirawo eggwanga ne lwongera nekikubako enfuufu ne kifuluma nefuuka polisi kwe tutambuliza ensi byolaba tibitambula bulungi bulagajjavu bw'abali waggulu ffe kyetuvudde tulowooza nti bannansi tebalina buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa tebujjanga mwoyo omutuukirivu fomekerezya gwe tugamba nti mwoyo omutuukirivu Bikira Maria alabikidde ab'ematale tajja okulabikira b'ematale tajja kugenda nabyajwe Mukamawangondo gyava nti alabikira abe nabyajwe wadde nga ne gundi aliraanye waabwe gundi kadidinaali nti gyava eyo oluuyi olwo era Bikira Maria tajja kugenda eyo bino ebintu byakuteekateeka neweteekateeka bulungi nti ensi twagala etambule ng'egenda bweti kankuba ekyokulabirako ekyamaanyi mu biseera bya Ssekabaka ndoza yali Kamaanya waliwo etteeka baaliyita lyakasaagiro naye munnabyafaayo omulungi gwe neesiga buli mbeera gy'oleeta baalina wakafaayo tomuyita wakuzanyiza mwami Katonda Musaati mutya naye waliwo etteeka lye baayita eryakasaagira nga mu biseera ebyo nga bagezaako okulegiulatinga obufumbo tewaabengawo okumala genda obyanobya tewaabengawo mbeera yakumala kagoba mukazi wo ssebo wedde waweinaine nga wagobye mukazi wo nga tolina na nsonga singa gunaamala ne gukukka mu vvi ojja kukusibwa amayisa okukusibwa amayisa nga baali bagendereddemu obutakuwa mwaganya kuddamu kufuna muntu akuwa ssanyu lya bufumbo otegedde ssebo naye nga kyali kigendereddwamu okunyweza amaka okusobola okuzimba omugigi kubanga abaana bano bafuutuka mu maka wano e Uganda kati essaawa eno kati tulina n'agatiibwa agaweebwa abanobye n'abagobye bakyala baabwe tobimanyi mwalireeteko ni wano etteeka saaliwo mu puroguramu naye nali mpuliriza eri marriage and divorce bill kuba lireetewo nga balireesi mu kiseera ekyo mwali muli kubaganyako ebirowoozo baddeyo bwe baabirimu ne mwami Ssemakulu Mukama amuwummuze emirembe naye nga baleese nti bw'onaabanga onobye gano bino by'onaafunanga ebyobugagga anobye aweebwa ebyobugagga anobye oli mu kutta society naye oweebwa gatiibwa atta society naye aweebwa ebitiibwa bwe gunaakusinga ng'onaagendanga buggo oli akiwulire nti simala gakola fudde bwe gumala ne gunzika mu vi bye nnina byonna binzigibwako kakati ajja kukuuma obufumbo mu kukuuma obufumbo ogenda kuba ozimba ligimu ozimba society kubanga abaana abasinga obungi bafa obubona bolaba abasibaga viirisi nabadayogera ku banywa enjaga abaana mpale zikukunadde ebintu bino balinga abasibyemu nappi naki waliwo omugigi gwe twatta ne tutta ensi kati bwe twamala okutta ekyo tukubaganya ku bivudde mu biri bye tubadde tukola ebikolobero bye tukola ku bannansi ffe kennyini ng'abakulembeze kati olw'okuba abakulembeze nabo tebamanyi kyakkola n'abakulemberwa tebayinza kubanga bamanyi ekyokkola ontegedde ssebo wano mu Lubigi
kyankuwa ekyokulabirako ekyamaanyi bagobyewo abantu nti beesenza mu lutobazi ekibi ennyo okwesenza mu lutobazi ampuliriza ali eyo kibi nnyo gweokunoonya ow'okubeera loga nti olutobazi ndulabye noweesenzaawo onakayiba n'opaakinga naye kyabulabe nnyo kyabutamanyi omukulembeze okulaba abeesenza n'azinga mikono kubanga yalina obuyinza ontegedde sebo newazimbawo asooka newazimbawo owokubiri newazimbawo owokusatu niwaweera 30 nga mu kitundu mulimu kansala ssentebe w'ero siwa n'olukiiko lwe n'abakulembeze abo bonna nga mwebali nekola ekikwewuunyisa negenda nekolayo n'emyala mu lutobazi nezimbayo emyalo okwongera okutereereza bano abeesenzaayo teka naawe tigiriyo emyala kiba kitambuza amazzi agavudde eri okwongera okutereezaayo eriwe munakaiba munda eri gye basenga bafune obulamu obweyagaza abasenga lugawa muntobazi kakati abo gavumenti nayo yali yenyigidde mu kusenga mu lutobazi kubanga ekikulaga nti yenyigiramu kwekukolayo enteekateeka z'abali mu buvunaanyizibwa neziteeka ne mubatali mu buvunaanyizibwa waliwo etteeka lyogamba nti ababbi bwe banaabanga batubbye tunaabayisanga bwe tuti mu bitiibwa byabwe ababbi ndituli awo tuteeseza babbi engeri gye banaweebwamu agatiibwa eddembe ly'ababbi nze tera okubyogerako wano nayegwe ababbi nze ŋŋamba nti omubbi teyali badde nga abba ettooke n'asasulwamu kufa kyengezaako kuti sigamba nti tasibwanga bamusibe naye tattibwa naye alina obulamu tosobola bugerageranya na ttooke ogerageranya otya nti enkoko yenganankana n'obulamu bw'omuntu naye asibwe naye ekikulu ennyo kye tutayinza kuddaawo kwe kugamba nti tunaatiitiiryanga tutya omukozi w'ebikolobero kati mu nsi gye tulimu abakulembeze beesuuliddeyo gwa Nagama nyina akatambi ke nadenda bajjo nti Uganda yataddewo enteekateeka egenda ng'enoonya bakireereese mu ggwanga lino ebakuŋŋaanya begenda ng'epiikingayo omukuomu bwetwala bwesiba simanyi nteekateeka za gavumenti n'ekigendererwa ky'enteekateeka ezo ekirowooza nti abantu abatalina mirimu balina kuggwera mu makomera waliwo ekigenda mu maaso oli ku radio budde eyo omuntu wa bulijjo mukulu Kateriga kwatiramu kanootingo ojja kumwanukula kanootingo kuba abadde takubuuza gwe kanootingo enteekateeka eyo nga ono gwe bayita kireereese akwatiddwa bamutwale mu kukomera kuba talina kyakola kyakola ki kyewateekawo kyatakoze kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa obuteekerateekera abantu n'okubatonderawo emirimu kuba tibagifunye gweokubakwata ne bakuba amakomera nakyo kyabulabe sigamba nti abakozi b'ebikolobero bayinaayinire mu kibuga batandika okusala ensawo nedda oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 5 zizibulayo kuweereza 6 ogw'emisana tuli mu kyenanjo kya Nkimize tutunuulira obukulembeze abakulemberwa obuvunaanyizibwa bwe balina kuba bakulembera n'obukulembeze njagala kuleeta Dr. Segawa naye nga sirina kuleeta Dr. Segawa wano mu biwandiiko ebyabano ayina omuwa bagamba nti a leader is an individual who guide, inspire and influence others toward a shared vision. Sekabira kagamba nti awo obuvunaanyizibwa bwange akulemberwa busiteminga oba buyimiridde ku mukulembeze wange nti alina okungayidinga alina okunnambika andagire ekituubirirwa kiri kye tugendamu tukwata kkubo lino kati bwe nva ku mugendo nensuula obuvunaanyizibwa obumuyambako okugenda ku mugendo guli sinze nvunaanyizibwa okusinza ku Sekabira musinze nvunaanyizibwa tuvunaanuli yatamulambika tutandikirawo toyanzege naye era nze sijja kwogera bingi kubanga omulamwa gwoleese mulamwa era tulina okuguwa ekiseera ekiwera kati mu puroguramu eno emu ndowooza tulina kuba nga abagwanjula eni netukusimbako essira buli lunaku naye bwe mpuliriza baganda bange ababiri aboogedde Aisowedi n'Emuganda Sekabira nze nganzi nebuuzizza ddala ekibuzo ky'obuuzizza omukulembeze yange si kyobuuza nogezaako kinnyonnyola naye ndowooza ekikulu kyewali badde olwotubuulira omukulembeze alina kukola ki
abantu baba tebannaba kulonda mukulembeze Haji gundi siga wa Dokita gundi balina okubeera kiriya nti ono gwe tulonda agenda kukola ki. ati eyo chapter nayo nene Ekitegeeza obwo bwe buvunaanyizibwa namba emu ku kibuuzo kyange nti omukulemberwa ateekeddwa okumanya obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze. toyinza kuparticipatinga mu kunoonya bantu abagenda okukola omulimu gw'otamanyi. Oba toli very clear omukulembeze kikyagenda okukola naye n'otandika mu kumunoonya, bw'omala omunoonya ate n'otandika okumugamba nti takoze. Naye ate obuvunaanyizibwa obwo si bw'abakulembeze n'abakulemberwa bokka, ffenna butuvunaanako. Anti era ffenna tuli mu kategorizo bbiri. Ffe abalina kati abalina omuzindaalo guno n'abakulu abalimu twewa obudde tuyambako abantu. Ate ekyo kijja tuyamba kubanga bwe mpuliza era ebyogerwa tulina omulimu gw'amaanyi. Tulina okumanya nti abakulembeze ku buli mutendera kati tulina ng'abaakitwala nti buli kigambo omukulembeze universal bali suppose kukola kimu era tubasaba byebimu. Tusaba LC1, tusaba minisita, tusaba president. Kakati eyo nsobi tulina okuddayo ne tugamba nti kwati ekijja otuyamba bye nnoonya mu mukulembeze wa LC1 si bye nnoonya mu mukulembeze wa palamenti. Kubanga ati nga nze Sega wamanyi nti owa LC1 akola bino kati obusobozi bw'aba alina bubeera bwe buti, owa palamenti agenda kukola bino kati obusobozi bwe munoonyamu bwe nteeka Umaru ne Haji ku minzaani kubanga kyagenda okukola nkimanyi. Entandikwa yalibadde ntukkaanya abakulembeze ku biri mitendera bagenda kukola naye tetusobola kimala mu studio kati kubanga baganda baingi abali mu studio n'abalala bonna tulemeddwa okutegeeza abantu nti Uganda mu nteekateeka gy'erina tulina gavumenti 3. Tulina gavumenti ey'owakati eyeetuula Kampala n'obuvunaanyizibwa bwayo nebyerina okukola. Tulina gavumenti gye tuyita eya local government eyeetuula ku district nemusite kati naye erina abakulembeze ne bagenda okukola. Tulina ne tuyita lower government, ezo ziri ku LC3 gavumenti wezikoma empandiike. Kati bano abalala abaddako basapootinga ezo. Kakati abo bonna abakulembeze abali omwo balina obuvunaanyizibwa. Kati batuna basuna bakubukkaanya kwano mu studio tutegeeza abalala tujja kulonda LC1 tumuweereze mu palamenti tulonze wa LC1 kati tetumanyi. So nze ndowooza nti okutambuza discussion eno obulungi maybe si kati manyi bakiro kibe kinene nga problem nene mugikwatako wanoone mugikwatako wali naye mulina okuddayo ne mugaa nti tugistructuring tufune obudde twogere obukulembeze bwa gavumenti esookerwako ey'obusabu county nti abantu bamutegeere. Omukulembeze gwe bagenda okuteeka mu bifo ebyo bamutegeere nti wano omuntu omulimu gye giri 3 guno na guno gumala tumupima tumale tubaga nti kati omutendero oguddako gwa district. Bwe tutakola ekyo tugenda kuyaayaana nga tunoonya abakulembeze tunenye buli omu. Kati n'abalonzi bamanye nti bwe mba nnondo ono kino kyenkola nze nga kyendabye mukino kati kwatira mu Katonda nziyewo obubaka buno ate tutweyongere. Buddeyo omuntu wa bulijjo tukomyewo tuli mu kinanjo kya Nkimizi eddakiika emu yeeyise ku ssaawa 6 ogw'emisana. Dr. Sengwa tubadde tukyagenda mu maaso. Leka tukiyite mu bwangu nti leero tulina tujja kituusa naye tukanye nti obukulembeze bulimu emitendera buli mutendera gulina bye gwetaaga era gulina abakulembeze bye gwetaaga n'obusobozi. Abalonzi bakimanye nti kyogamba nti n'obuvunaanyizibwa bwaffe abakulemberwa bwawukana ku buli mutendera naye kati gavumenti ya Uganda bwe yali estructuringa governance system yatukola ekintu nze kyendowooza tikyannyonnyola bulungi. Ono alonda ow'omutendera ogusooka aparticipatinga kati katukire bweti alonda omukulembeze wa sub county
okugombolola Yes. ate bwamala n'aparticipatinga mu kulonda oku district Yes. n'aparticipate n'okulonda owaki Wa parliament. kati bw'aba tali kiriya bo bateeka mu kisebo kimu n'agamba kati ono tumulonde agende wano ono agende wano n'agende wano ensi endala bagamba nti kati gwe bwokukyalo bw'olondoowa sabukawunti komaawo Yes. bano boolonze Bagende bakulondere Yeah. nabali bakulondere kati ekiri mu ekyo nti society bwe batennaba kunnyikira buvunaanyizibwa nga bwetubwogedde kubanga omuntu wewaffe ow'okukyalo okumutandika okumugamba obuvunaanyizibwa obuli ku central government akaluubirirwa naye yo governance gyetwateekawo simanyi tusoba tunatuukawo yeriwo kati bwe tubanga bwe tuli tunyire abantu nti bannaye nti bw'oliba onoonya omuntu wa kino va ku byogga nti ono mwana wa kkojja Yes. kubanga eri gy'alaga Si lukiiko lwakika. ekyokubiri kanso za LC3 Yeah. babakkiriza okuteesa mu lulimi lwabwe olwannansi ne bawandiika n'ebiwandiiko ebitongole mu lulimi lwabwe Yes. wane waffe mu Luganda kati omuntu ono omuganda naye ku district bawandiika mu Luganda minati za district teziwandiikibwa mu Luganda Yes. kati n'olwekyo omuntu gw'olonze nga oluzungu talutegeera bulungi ku sabukawunti akola bulungi naye ate bw'onaabula n'agenda ku district agenda kwekweka Yes. buli kaseera olukiiko lubeerawo alina ebizibu tatuula Yeah. bw'anaagenda ku palamenti ate oyo Kujja omunafu azadde kaliira. naye abantu baffe tewaninya kati ekyuma kati bakitegedde nga musajja waffe mulungi Yeah, mwesigwa aziika. asoma sapulete muva mu bulamu ffe waffe nze ndowooza ogwo gwe mulimu gwe tulina okukola ne tukimanya kati tuddeyo tufune time tunyonyola abantu obuvunaanyizibwa omukulembeze obuli level kati bwe tunaakimala tuddeyo tugambe nti gwe kati gwe bakulembera olina obuvunaanyizibwa naye nze ndowooza nti ne bwe tukyogerawo kati omukulembeze amini gwe bakulembera olina naawe okubanga weetadde mu mbeera ekulemberwa era ate buli omu mukulembeze lwakuba tubagambye wabagize noga nti bano si bakulembeze tukonsetule kubano naye buli omu mukulembeze obukulembeze kitegeeza kufuga era ewaffe tulina mu byalo wetubeerawo nga twogera ne baga nti gundi weefuge eyo embeera kumujulyanko oba mu nkiiko zino bitwogere sebo gwe weekola ki kitegeeza nti buli muntu yatondebwa ng'asobola okwefuga. That is the starting point. Kasitoba gwe nga tuweefuze tojja kufuna mbeera enoonya anaakufuga kubanga gwe wennyini weeremereddwa okwefuga. ekitegeeza tewali ajja kukusobola. Kakati gwe onaanoonya otya abanaakufuga abalungi nga gweolemeddwa okwefuga. Era ekyo bakyogera bulijjo gwe weefuge. Kibanga ekyokusaaga kitegeeza nti buli kaseera buli muntu family level toyinza kuŋŋamba mu Uganda tulina household ziringa 8,8 n'ekitundu statistics tuba tulina nga tunalira mmemba kino kiba tusinaba kukitegeera bulungi 10,000,000 households amaka akati gaba gajjuddemu obutali bwefuzi obutali kwefuga eyo problem nnene naye singa ezo 10,000,000 abakulira amaka ago beefuze nga bo bategedde bulungi obukulembeze ne leadership ku level eyo tebasobola kubulamu anaabakulembera akulembera waabulira nga 10,000,000 ziganya okwefuga akati tulina okuddayo ku mulamu kati ate omulimu ogw'okumakinga sure nti 10,000,000 households amaka geefuga siga President Museveni yekka siga abaminisita bokka ga buli muntu ayina eddoboozi abantu libawuliriza wayogedde bulungi ng'otandika naye lwakuba otukugidde awo waga nti waliwo abakulembeze Katonda be yateekawo kakati abo bakulu nnyo kubanga abo Katonda be yateekawo abantu babakkiririzaamu nnyo
Bishop bw'ayogera abantu bamukkirizaamu nnyo ebirowoozo bye tebabikubaganyako nnyo birowoozo ng'ebyabanna byabufuzi ab'ennono bwe boogera abantu babawuliriza nnyo kati abo bonna bakulembeze kakati bw'ogatta zino miliyoni zetwogedde n'abakulembeze actually muganda nga ono Kateregga Musajja musaba ndowooza nkoleyo program baye musajja wa byafaayo abasunsulire gavumenti ya Uganda erina abakulembeze bameka positions empandiiko obulungi ojja kwewunya nti eno ye gavumenti erina ebifo by'abakulembeze kumpi abenkana bye bakulira LC kaka tulina ebyalo ng'emitwalo nga 8 nga kati tuze ne 10 Uganda amata ebibala ebipya emitwalo 10 egy'ebyalo buli kyalo mu tteeka kirina okubeera ne LC okay ebyalo ebitono ebyalo village 2 LC naye ebisinga mu kwagala okuyisa nizo ga buli kyalo kale LC aliko executive bali bameka bonna 9 bakyali 9 tebayongera balinga 11 akati ekyo kireke omutalina mutawana kati bano bakateregga ne bano aba movement nabo balinako abakulembeze abaabwe buli kyalo buli kyalo kirowoozebwa nti balinako 3 FDC sekabira kati kubisaamu ebibiina biri bimeka sekabira balina ebibiina 2 mu kimu kakati ate n'ebirala ebibiina nabyo birina ekyalo kyonna kyabakulembeze ekyalo ekyalo kyonna kijjudde bakulembeze kati bwemuga nti abakulembeze mutuule wali ne bakulembera abakulembeze basinga bebakulembera bayinza okubeerayo nga 3 eri 10 eyo point nkulu ate gavumenti mu kuswakinga ekintu mu structuring ekintu bwekityo yalina ekigendererwa abantu bateekemu buli waali muteekemu endowooza nti mukulembeze wa buvunaanyizibwa kati abantu abo bonna singa ekyo bakina ffenna tulina obuvunaanyizibwa tuli bakulembeze singa tulina emirembe singa gye tulaga tukola kitulabayo singa twanguwa okusinga singa me tutambula ne tetuwanguwa nga bwe tuteekeddwa katudde tudifayininge abo bonna kati eno waffe gye tuli mu bakatolika tulina abasomesa wano kati mu dayisisi tewali kisomesa kitali musomesa omusomesa mukulembeze katekisiti mukulembeze kubanga buli wayita bamukubira jjambu kati buli woyitanga awantu oli n'ayimirira n'akulamusaako okay omanya nti naye kubanga tomanyi nti oli mukulembeze omanya nti oli mukulembeze akabonero akalaga nti oli mukulembeze omusajja ng'alima oba omukazi ng'alima n'oyitawo n'ateeka wali 10 n'agamba sebo nkulamusizza gwe ng'omanya nti oli mukulembeze kubanga lwaki amala ekiseera kye kakati abantu bali bakubidde ejjambo bakulamusiza ng'omukulembeze gwe ekyo tukikuzeeko ogenze abo bonna bakulembeze nekyogera kituufu lumu naweeka omuntu ku piki yange naga mbadde sigituulanga boni mugagenda ng'obubira ku bawagizi naga sibalina so ekyo nekyo tukiddeyo nti kati abo bonna bwe baba nga beetadde mu mbeera ey'obukulembeze kyola tulina okukuntifayinga abakulembeze bali bameka bwe tumala tugambe bino bye balina okukola ku kyalo tugambe abalonzi nti gwali ku kyalo ku levo y'ekyalo byonoonya mu mukulembeze bye bino omuntu w'oku LC tayinza kubanga byanoonya mu mukulembeze bye bino kati bakubaganya ebirowoozo eby'amateeka g'emisolo ebyo kati ate obinoonya wa palamenti gy'ogenda ng'ogenda waggulu omuntu oli ku bukulembeze obwo kati omuntu ali awo ow'okukyalo ow'okugombola ayagala sekyute nti bwe neebaka embuzi yange wengisibye nja gisangawo tewetaaga kumanya luzungu okufuna ekyo nti omuntu wange bw'alwala ekiro nvuga kagali ne mutusa ku ddwaliro nga sibantemudde nga ne mugudo temulimu binnya bwe ntuka ku kalwaliro akaddako nsangayo omulabo omusawo ebyo byetaaga oba wa movement oba wa FDC oba talina ebyo byetaaga kati bw'amala obimanya naga nti
okay ani anakumobilizinga okukola oluguudo teyetaaga kumanya luzungu gundi ani anatumumobilizinga abantu bano okubuulirira abantu gundi kati awo ne baka nti ne gundi oyo alimu obubbi tetujja mulonda ate kutuyambako kumalako obubbi wanomakyalo naye bwaba bati bamanyi bagenda kulonda omubbi okukuuma ababbi bagenda kulonda omubbi ate bangi gye bali nina ekyalo kyemanyi kooti maso yatuulayo nga bavunaana babbi ne baleeta sekuritale wa defense ku kyalo ajja ng'omujulizi saawa zalinga 6-5 ng'atamidde lujuuju waddanga naye n'abasirikale abali ku kooti maso beewoga kino ekyalo kyakula ono ye wa defense nti yoyo bamulonda abalonzi musooke mumuzizeeyo tujja kuddamu after lunch session after lunch ng'amaze okutamirukukamu akati awo abalonzi tobanenya tibamanya obuvunaanyizibwa bwono so nze njagala mamukategada tuddeyo tusooke tutereeze ekyo tuleke tubabanja okunoonya omuntu omutuufu nga kyebagenda okukola bakimanyi ndowooza sijja kusingawo nnyo kubanja kutwala obudde bungi ate bannanga ate nze simuteesa okimanyi tukyali wano mpaka saa 7 olangira sokukwata akazindaala obuvunaanyizibwa bw'abakulemberwa eri be bakulembera omanyi Dr. Segawa byabadde ayogera okuwa ekifaananyi abantu bayinza okulowooza nti abadde ayogera bintu bya ku kyalo naye mwe abagoberera obulungi ebigenda mu maaso mu nsi eggwanga lya Haiti Kenya nawulidde yasindiseyo abasirikale oba bameka naye nali nditunuulira netandika okwebuuza Dr. Segawa byabadde ayogera naye lino eggwanga lirina aba LC lirina nga generali buli omu akola kyayagala ono akutte emmundu ayambuka ono akkirira abasse pulezidenti oli n'asalaba akatonda eno street kati yaffe ffe tufuga wano nga teri agamba munne nti owaye lino lyetukutte ekyamu tukwate lino eggwanga ne balitabangula bwe batyo ekitegeeza kiri possible abantu bwe basuula obuvunaanyizibwa bwabwe eggwanga balinnyika neyanza ssebo Dr. Segawa nkoze bubi badde ngenda kusaba nneme nakwogera kubanga ensonga gye nateeseteese okwogera agyogedde naye ate n'agyogera nga agirafuyiza era kyovulaba omuzindaalo nzikiriza ngukwate ogiterezenga bwalibadde ensonga eyange ey'obuvunaanyizibwa bw'abakulemberwa buyina kubakukkiriza kubakulembera yakyogedde weefuge awo kasaya batuteeyo nabo n'abawamuko ku buyinza weyakiddire tebalina kuba natural law etteeka ly'obutonde ligamba nti asinga banne yabakulembera obuzibu bwa Africa obuzibu bwa Uganda n'obuzibu bw'ensi eno gy'olaba mu nsi gy'olaba ewali ebutabanguko omutawaana guli ku bantu butakkiriza kukulemberwa omutawaana guli mu bantu kulowooza nti buli muntu asobola era gavumenti we yatukolera obubi bwe yali structuringa gundi eri gyagambye negenda ku kyalo neteekayo akakundi omusajja omusentebe abasinga banne ate ne bamuteekako abalala 9 abaddirira nga no balinawo mbu ku ngeri y'otwanyi atowa oda eno batowa eno atowa eno batowa eno kakati mu bana abalala 9 bano abasigadde mwe bajjano bagati tumwongere nti abuze ebbanga ki kisanya kikyabula ebbanga ddene akati tuba tukola tumwanguyire tumuggyeko sitampu tugiwe gundi nga ne sitampu bakola ki bagimuggyako kyekireese ekyo tetukkiriza kukulemberwa ekimu ku bintu Pulezidenti Museveni kyakoledde eggwanga lino Uganda kyetutali mwerabirako kwe kutufuga emyaka 40 n'atuzaamu sensi y'okukkiriza okufugibwa. President Museveni okuva abakulembeze b'amatwale batufuga emyaka 10 naye nga bo batufugira ku control from 1879 nga bali Bulaaya nga batufugira ku control kati bwe batukwasa ffe okwekulembera batukwasizaako sensi eri ey'obulimba nti naffe tusobola buli muntu akola ki asobola ffe tubyekolera kutujja byemalira okuva mu 62 okutuuka mu 86 ng'abakulembeze 9. In fact twaberako ko n'akaseera abakulembeze 3 lwe batuula ku ntebe kaginirizi bagiyitanga military commission not military commission bagiyitanga
si military ndoza efananyiza kubanga yaliko president Museveni yenyini yatuulako yes abantu basatu bana kagiri entebe emu omuna atuulako omulala nayimirira wakiriwa n'emabega ffena tujja kitwala ako kamu ku bubonero obulaga nti waliwo empisa embi ey'obutakkiriza kukola ki kulembero. Kakati president Museveni ekirabo kyatuwadde nga Uganda kwe kutukola kati emyaka 40 bw'aba alina obusobozi n'atwongerayo n'emirala kubanga tuli badde nga abatereera tetuzzeemu okuwunguka nkiddamu muganda ngesekabira asabye nti abawuliriza mbategeze atukalakasa emyaka 40 ng'atuinstolinga mu disipulini ey'okukkiriza okukulembera kubanga kya butonde ebisolo ebiri ku ttale ebyo mpologoma yebikulembera olowooza baali batudde ne bakuba akalulu nti empologoma etukulembere ebisinga maanyi nakyolo nina ekyokulabirako ku mpologoma kyengenda okuwa good enough ogireese genda mu maaso nakyolo ekugambye nti asinga yakola ki ate ye Katonda bwe yali atonda ebyo yabitegeera mangu bwe yakwata enkoko agiteekako ejjini balita oluwonzi lugenda lwakakono omuliro ng'eyo esseggwanga yeyino zikulembera era mu kisibo eyo teddwamu agiteekako olugundi empologoma agiteekako n'amooya kubanga ye Katonda yali akimanyi nti tosobola nsi tejja kubeera waawo nga tekulembeddwa abaganda bajjajjaffe bagamba nti amamesa amangi tegeesimbira bunyaga tegaliko agakola ki agakulembera kakati wano mu Uganda ffe twatuuka ku levo mbalaba nga bakuba ebifaananyi ne bakwata omu n'ateekawo ekifaananyi kya pulezidenti wali ekinene neyeteekako wano wansi abalozi ne bagamba nti kajjiddeko ku pulezidenti wali ajja kuba mulungi tumulonda ajja kutereerera eyo nateekako Bobi Wine wali waguna nateekako wansi abalozi ne bagamba nti kajjidde ku Bobi Wine ajja kutereerera eyo omuntu bw'afuna ekifo ky'obubaka bwa paalamenti tebamuwa omutwe mulala tebamutemako eri engalabi ye gye yasibuka naye eno ku kyalo mu paalamenti gy'atwala singa twalinawo omukisa ogamba nti ono kawangudde kubanga ajjidde mabega wa president Museveni ajjidde mabega wa member parliament kawangudde kabamuwa omutwe ogwabo bayingira mu paalamenti engalabi yeyo keyeetaddeku walinga mutono era kakatono kekola bakazi to ate katute mu parliament so tuteekeddwa okutuuka okumanya olwo ndi mukugamba obuvunaanyizibwa bw'omulonzi kubanga olero gwatugambye omulonzi n'alondebwa tuteekeddwa okubeera ku level ekkiriza nti waliwo abayina okukulemberwa waliwo n'abayina okukulembera njakuwa ekyokulabirako omuzungu yakikola akagenderere ng'atugamba nti ffena tusobola okwekulembera tunuulire ekiri e Kenya mbadde nga wano nga tubeerawo ne baganda basekera baga nti Kenya yeesumuuseemu kakati saawa eno buli myaka 5 ekyusa obukulembeze ono luto badde bakabumuwa emyaka ebiri ne bamulumba mu State House n'abagamba nti bannaye mugamba ki nti twagambye etteeka ery'emisolo tetulyagala n'abagamba ndivuddeko naga twali tusaaga kati tebamubuli kati n'olwaliro tuli wano ku leediyo bali mu mutwala besindi so obuvunaanyizibwa si kulonda mukulembeze leero n'enkya n'eruli obuvunaanyizibwa kufuna mukulembeze oyo ayina ensi ezikulembera banne ne bamukwasa obuvunaanyizibwa n'akola ki kubanga tukigezesezzaako nze njagala okwo ekyokulabirako ekyokubiri nti mu bazungu gye twegomba bakkiriza kati ebungereza bakkiriza Queen n'abafuga emyaka 7 tebajja kukikugamba ekyo era bwe bajja kukwatya Queen si yafuga kati sekabira singa badde ogwabadde omuzino atajja kukwatya tyawono omuyindiyani okumanya abasajja abo bakuusa nnyo bawaddemu n'omuyindi kakati singa obuuza abangereza oba waliwo bannayuganda bawangalire bungereza nti mwakuba kalulu ne mulonda omuyindi oyo banaakuddamu bati bamulonda tebamulonda kakati olwo yaba abakulemberamu gwe mutalonda akulembera ye yalonda omuyindi n'amutuma agiye abayambeko mu bakola ki naye waliwo omuntu akulembera emabega yakulembedde emyaka 7 bwe gyaweddeeko n'akulembera emirala America juuzi omusajja Trump bwe baali bamukyaziza ku mawulire ogundi munamawulire omu yamukyaza naga nti n'America ebalimba naye erina akulembera emabega naga nti kubaza ekyama kyenyinza obbawaayo nafuna omukisa President George Bush Junior bwe yali afuga nti yajjako okuwa ne Russia ne tubaako bye tuteesaako era ne tukkirizigana nga tugenda bikola kinaye budde bugera okuwungeera nenziramu ne mukubira essimu naga nti abanŋambye nti ebyo mbisazeemu naga nti koloni nategeera nti ne mu America waliyo abalala abakulembera sizono Obama ne Trump waliwo abalala abakola ki kakati naffe okujjako tukkirize nti tubeeko n'abakulembera abali mu kizikiza batukulembere paka nga tukkiriza omanyi wawadde ekyokulabirako ky'empologoma yes
ebisolo ebyo mbigoberera nnyo Yes. gaira ng'omugezi era bw'abeera empologoma eyo true kyewayogedde kituufu zirondamu ey'amaanyi bwe zibanga 10 a pride of 10 lions Yes. nga 10 zirondamu emu ey'amaanyi aga nti ono kati ye mukulembeze era bwebuggola zonna nga zisirika naye olunaku lwe bagenda okuyigga akasolo ne kagiyitako ne bakitegeera bano bonna beekulembera empologoma munaana nti ono takyalina one maanyi gatukulembera gatuyiggira two agatulwanirira nga waliwo atulumbaganye zo zennyini zijettira kakati eyo abakulembera obatwala obukulembeze obuvunanyizibwa okujjako abadde abakulembera nga bana batakyalina gyabatwala bakizola takyalina. however bannakenya kye baagala okukola n'ab'e haiti kye baakola n'ab'ewalala kye baakola beeyisa ng'empologoma kyendowooza nti omuntu yali badde akikola but how kakati nze awo empakanyaamu ku bannakenya kubanga bannakenya nkugambye obuzibu bwabwe bubadde mu kulowooza nti buli muntu asobola okwekulembera n'olw'ensonga eyo ono akulembedde ekisookera ddala okulonda Kenya ne Uganda okufaanaganako ne Uganda tulonda gwe tusinga abalozi bwe bagenda era tunula ku kyalo bwe betunula bwe bati banoonyayo akasajja akanafu ke bateeka ku bwa ssentebe ke banaasobola okubba okulagira ate bo abataatudde ku ntebe kati ne Kenya bweto bwekola ki kati nze kugambye nti olugendo lw'okutambula nga twagala okutambula ensi zaffe zikule tulina okukkiriza nakyolwo kyegamba nti one tulonde atusinga atukulembere era bwe tunalaba nga ajegawadde nga takyasobola si yatusinga olwo olinako obuuse nti tulina okukkiriza okukulemberwa yes bwe tumala okuga nti ono yatusinga ate tukkiriza atukulembere so tugamba bugambi nga babadde bawulira wano nti atukoya ab'amasuuti ow'amasuuti bwe mba mukkiriza nti yabasinga gwe teeka ebipale byebyo ebituli emabega akole ki so tugamba bugambi nti amasuuti tegajja kumala naffe ab'ebipale tuwogerweko nedda naffe tuli bano ekyo tekijja kukola so nga mmaliriza nze ndi muwagizi wa mupiira obadde ekyokulabirako ekirungi n'ogamba nti empologoma bwe zirabanga empologoma enkulu bagiyiseeko nga zijettira fe abawagizi b'omupiira twabeerawo ekiseera nga waliwo ttiimu bagiyita Barcelona ng'ekuba buli muntu naye olukiiko olufuzi olw'omupiira terwatuulako ne lugaa nti Barcelona erekeremu banne waayo mpaka bano abalala abaali bakubwa lwe beekolamu omulimu ne bajja ne bakuba Barcelona ne bakola ki ne bagijjawo ke kabonero kali ak'empologoma nti bwe zirabanga gwonafuye nga zikola ki kaakati ne mu byobufuzi bwekiro bwe kifaanana teriiyo nkola yakulekeramu kubanga bwe tugenda mu nkola y'okulekeramu kitegeeza abadde ayina obusobozi bw'okutukulembera tumuggyawoko ne tugaa nti tuwe mukono munafe akole ki akulembere tuyina kutuuka nga tuzimbye kapasite ne mubaamu ennuma endala esibuse mu ffe neba nga yesobola okukola kifansi batugamba nti ekijjawo omuzira kuzaalibwa mufaanana so si kufuna ye erisajjasajja eyo nga terifaanana muzira tulireete tulyambaze ebihovulo tulisaleko enviiri nti lijja kutererera ku mulimu tekisoboka toyinza kutererera ku mulimu oli ku redio buddu eri omuntu wa bulijjo simanyi Yusufu ono osobola okutujjukiza mu waakazi ndala ati gosinga okumanya ebyenzikiriza mu basiraamu ono Dr. Segawa tabimanyi wali gwe tuyita imaamu tutadde wa Dr. Segawa tuli abasiraamu nga mukaaga essaawa y'eswala etuuse kati imaamu mu Luwarabu ye mukulembeze erida tuga nti seeka Dr. Segawa tukulembere naye waliwo nabbiri yatuwa bye tusinziirako okulonda omukulembeze oyo enkizo gye yatuwa esooka olina okubanga abasinga okumanya Qur'an bwe babanga abasinga okumanya Qur'an bwe bali bonna kati bagendamu n'asinga ku myaka. Thank you very much. Bali ku level emu abasajja bategeka bagenda ku second step timwaba bali ku level emu ani abasinga ku myaka naye kati osanga bipale nga amanyi essula 2 ali kwamanye essula nga 8 anga twakoya podcast seone kado Dr. Segawa nze tankulembera naye nga amanye essula ezo seone kado obako akogeddeko akabaka Mungu ya Nabii sallallahu yagamba kyasinga obulungi mummwe yasinga okweyisa obulungi oba asinga okuba omuntu mulamu yasinga okuba omuntu mulamu yasinga okweyisa obulungi
n'asinga okweyisa obulungi asinga okuyisa omukyalo obulungi. Yeah. Kati katamometa mu bisiraamu tusookera ku maka ono yagambye tulina amaka 10,000. Eyo naye geegi amaanyi nnyo era Bulaaya 1,000,000 era Bulaaya baali bakigenderako nnyo nga bagiyita family value yadde ennaku zino ate bakifudde ennenge nti kakati bagenda ne mu byebisiyaga kwegamba family values bazita. Kakati ensonga eyo tuba tulina nnyo giteekako nnyo essira okulaba nti omuntu ow'empisa ennungi bwe tutunuulira nekirika wagamba ennyala nkayisewo ti accountability bwe tulaba omuntu ffe abakulembeze nga bye yatusuubiza si byakola tumugjewo tuve mu byawaalaala naye Uganda ebadde ekyalina obulwadde bwawaalaala nga mukulu Kalemba bwagambye nti basale oyo ekisajja bakisaleko emirembe bakisekeko ovulo mbukubanga Ssekabira aveewo ekyo nakyo ebeera disaster. Oli kurete obudde omuntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo tusooke tukole ku ssente z'abakama baffe ate bwe tukomawo tujja kutandika n'ekitiibwa waliwo ekisajja kye ezibula y'okuwera essaawa omusanvu ogw'emisana tujja kuba nga tufundikira emboozi. Dr. Ssegawa bwe tubadde wabweru w'omuzindaalo olina kweyogedde ne njagala nkukomyewo ku muzindaalo nti singa society ebeera overwhelmed n'abakulemberwa abatali babuvunaanyizibwa abatandise nabo okulowooza nti ffe tusaana okukulembera kuba overwhelminze society eri ssente naye mu society era abali ssente tebaggwamu. What should they do? Bano abalimu obuntu bulamu bakole batya? Kati ekibuuzo kizibu ekyo kubanga abantu abalimu obuntu bulamu beegendereza ate batwala ebiseera naye wano mu Uganda we tuli si bangi. Kati olwokuba wano Uganda politics waffe ali ku numbers. Abantu abalina obusobozi abalina omulamwa bajja kulwawo okufuna omwaganya kubanga tujja kugenda tulonde nabo batono. Ekirala omuntu mulamu tayinza kugenda mu mpaka zirimu kuvuma. Tayinza kugenda mu mpaka zonoona mannya zisaba bitoomi. Kati abantu balamu oluusi tubayita buyisi. Abantu balamu waliwo balina okutuuka ekiseera nitugamba nti mugende muwogereze gundi ajje atuyambe kuba tulina ekizibu ky'obukulembeze ku kyalo. Kati omuntu mulamu bw'oba olina by'okola ate nakyogerako olina by'okola ekibikusuuzaawo ogende musaba kiki. Kati awo tujja kudde bwe tunaatuuka ate tisiwala nnyo kuba buli omu deficit ya leadership ku level y'ekyalo n'ey'eggombola erabika. Deficit kitegeeza ki mu Uganda? Ebbula obwetaavu ennyonta erabika. Ne bw'ogaana ne bw'opalappalanya leadership obukulembeze ku kyalo obukulembeze ku magombola paka ku sub county leadership gap eriya. Kati buli time abantu bagenda bivaako kubanga n'abo ababututte nga tebabugwanidde naye nga system ebaleese tibabbiika luuti bakoze eki ne weesimbyewo abalonzi abasinga bakumanyi tebategera bulungi ekyo olina bakolera ne bakuteeka mu ntebe nabo bakaluubiriddwa omulimu. Waliwo kati abantu abalina obuvunaanyizibwa ngaomulimu gubakaluubiridde bagudduka katakyajja mu ofiisi tumanyi kubanga buli bwabukera n'agamba nyambale ngende mu ofiisi bajja kundeetera ebizibu n'abakoleraki. Chairman toyita nkiiko n'aziyita n'abagamba ki. Kati buuza abali ku byalo singa baza okukuba amasimu enkiiko zeetu sizasemba kutuula. Lwaki tezituula? Ssentebe ow'emyaka 18 tayinza kuyita lukiiko lwa kyalo. Ate bw'anaaluyita bataata be tebagenda kujja ne bamaama be tebajja kujja kubanga yo ensobi yakolebwa. Kakati tugenda kutuuka ekiseera buli omu akkaanye naye ekiseera ekyo tulina okufa okukyanguya naddala mwe bannamawulire okukyanguya ne tugamba abantu bannange tweddemu twekube ku mitima tuddeyo waliwo ekitakoleddwa bulungi tunoonye abantu tubasikirize. Ebyobufuzi tebiriimu ssente togenda mu byabufuzi ng'ogenze kupakasa naye kati abalina ssente tebagenda mu byabufuzi. Bwe mbulirayo omugagga ku level ya chairman LC1 LC2 ya sub county ng'omusajja mugagga ayina emmwanyi ze ayina kiki ayina enteeze nga ye kansala
wallahi biseera bijjowa kakati ekyo mukiseera bwekitukanjuka nti no tubaddemu tubayite tujja kuteekawo embeera tulina okuteekawo naffe tulina okukozesa omuzindaalo guno era gwe mulimu gwenja okukugira ngamba mbasaba mukubirize abantu abatandikiraba bakirabe tuddeyo nga mwami Kalyaba yagambe Katonda be yatonda nga tuli supposed okulemberwa tuddeyo tuddeyo tujje batutondera tuwe space abakulembeze Katonda be yatonda tuteekewo embeera ebanoonya nga lubindi ezibalaba awo enkomye oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo omukulu Kateregesi Kazindaala abakulembeze ne be bakulembera balina buvunaanyizibwa ki? Balimiso kwata Kazindaalo nga abasajja abamanyi nga bano bamaze okusuula ensonga nakyo si kyangu kujja katono nnyo nga sinneerabira nti omukulu we yabadde agambira nti bakwata bakireereese bwe tunamala wano ajja kwongera okumpa details naye kyemmanyiiko nti babadde balaawuningaku abalalu kubanga kyazuulwa nga abalalu abasinga si balalu ebakava era ebiseera ebisinga binawadde okutulukirwa bbomu na biki bwemba mubigenderedde last year ogenze wala last year twalitandika last year mu district either Lwengo oba Lyantondi one of the two omulalu yayina emmundu ng'atadde awo ekiyumba ku mabbali omulalu awedde emirimu bamulabo naye bwe bamugenda n'adduka emisinde nga mu nnyumba mubaddemu emmundu. Muganda wange ayinza okuba nga alowooleza mba ye ng'akigaziyiza nti bakireereese nendoza kiyinza okuba nga kizirowinga ku balalu era juzi twabadde mu lukiiko lw'ebyokwerinda ne kkooti olutwala Masaka City ne Masaka District ne Bukomansimbi District ne Lwengo District kuba ezo ezirina Chief Magistrate Sembabule balina owaabwe ne Rakai balina owaabwe Chief Magistrate netusanga nga mu kkomera lyaffe wano ekkulu eryazimbirwa okuba n'abasibe nga 205 waliwo abasibe nga 1,200 n'okusoma ne tukkaanya nti abalamuzi Yesu babadde bakikola naye nabo abamenyi b'amateeka temukyeyino naye ne tugamba nti baleme kkaluubiriza nnyo ku b'obusangosango okubakkiriza okweyimirirwa omujjuzo guleme kubeera mungi mu makomera agano ate era ne tugamba nti ne high court esambyeko nnyo kubanga banti kati bali committed naye emisango gyabwe teginnagira ki naye ne tusangawo ne keesi ez'abantu nga fayiro zaabwe zaabula nga bamaze emyaka n'emyaka naawo twagambye kirina okusalirwa amagezi eziba nga zaabula eddala babatte oba ne bwe banaaba bakulimira ate gwe alibeerawo kubeera ddi ekyomukulu ono kyekyakinzijukisiza mpozi n'ekirala ssebo olyanzijukiza waliwo naweeredde briefly ku byabaddewo eggulu twasiibye ekyotera kyava kuva ku Lwakuna abakyala ekibiina ky'abakyala abasuubuzi nga kiri wamu ne Ministry ya East Africa Community bategekedde abakyala okubazibula amaaso mu bya bizinesi naye abakyala balina bizinesi bannange siri kubali baŋŋenda Dubai bano abafa ababooda busiya era ne tubabulira ensimbi eziri mu gavumenti eziyinza okubayamba nga tebamanyi oba commercial banks zino tezituyamba sente ze twawaayo abasuubuzi okwekuba ebiraka nga covid yawedde bwe bagenda mu commercial banks tebazibalaga kuba zo za magoba matono nezino ez'abakyala waliyo ez'abakyala specifically nazo tebazibalaga so ng'oggyeko PDM n'emyooga ez'abali abawejjera abawansi ddala ate waliwo ez'abavumbyemu ezo naye banka zaffe ez'obusuubuzi nozo kyeki batuga nti twakola by'okugyawo UCB ne Cooperative Bank osanga kyekireeta ebizibu ebiringa ki ebizibu ebiringa ebyo ekyo nga nkimaze neebaza bannaffe bano bwe boogedde naye waliwo ebintu bibiri kiri kye nasookeddeko eky'omuntu bwe yavumbula omuliro n'atandika okuweesa civilization gye tuliko twagifuna obugunjufu bwe tuliko twabufuna amaze okuvumbula omuliro yalaba nti yali alina okuba organized ng'alina okubaawo obukulembeze ne tulanga olw'okuba baali balina bye bafunye nga tebavudde mu nkola eri eya bandit gye bwe twabeera mu bandit
twali tetwogera na lulimi luno Yeah. nga twogera nga bakasiro bamuyita batya manye abayiniko obulemu bazibu nnyo ennaku zino terminology naye kale omuntu oyo atasobola kwogera twali tukoze sign language era buli stage omuntu gye yayitako agisigaza kyobula nti naffe tusobola okukozesa ki kakati mbudde obukyali nga agwa ku munnaatugabutuzi osanga munno yasaaka myuka omusinza amaanyi ate gwe enjala ekuluma ng'okamugjaku naye bwe tubumbula omuliro n'ebintu enyama tugyokya nyingi tudomestikinze ensolo ezimu ng'embwa embuzi ente tuteeka okuba organized kati abagagga bo baalabawo agira ki baalabawo omwavu gwe baagira ki ate kituuka ku Dr. Ssegawa kyabadde agamba lwaki omugagga taba mukulembeze ku kyalo yakitabye essaawa naye ate era kyajjiramu ne mukulu Kalema kye yagambye baalaba omugagga gwe baalonda yalina okuba ow'amaanyi anaasobola okuba waaki okubalwanirira okuba security baalonda era lwakuba initially bwe baba bamugamba kyatandika okuba nti era ow'amaanyi yagira ki era obukulembeze ne batandika bulwanira ng'asinza amaanyi yakulembera okutuusa lwe tutuuse era oyo ow'amaanyi enfumo ne zitandika ng'ayinza okuga nti olulyo lwe lwava wa Katonda okweyawula ku baana abalala ate olw'okuba kati bano baabigamba tebaaliwo oluli nga batandika oba bikituufu oba nnoye kuba ndowooza gwe tusinga okumanya ewaffe mu Afirika agwa mu ttuluba eryo Seitutu yali wa Ashanti nti baali bali mu lukiiko nti Namulondo neva mu ggulu negiraki abantu beggana balowooza nti kiki nti kituufu kati wano ewaffe story ya Kabaka Kintu ne tukikyusaamu netugaa Kintu era ye muntu eyasookera ddala era nambi yamuwasa namuki si waggulu wali emukono we wamujja nti naye muggulu n'abalala society zonna zayina engeri eyo kakati bwe tuvaayo nga tumaze okuzimba obwakabaka bwaffe n'obukulembeze nga bwe twabulina obukulembeze bwe bwali buzimbiddwa ku musingi gwabwe nakyemalira yadde mwabangamu enkiiko kati bw'otwalanga Kabaka Kintu yakutuuza olukiiko ennono olw'abakulu b'ebika bonna ne bassaawo ssemateeka etali mpandiike nakati gye tukyatambulako naye oluvannyuma bw'otuukanga ku Kabaka Ssemakookiro n'abo abataka yabagoba mu lukiiko ne yeeteramu ki ababe era omuzungu we yatuukira wano ng'abataka tebalinnya mu lukiiko ate omuzungu olw'okuba abataka baali ne mwanga naye yayongera basindiikiriza naye n'ateekamu ababe kyobola kyasajja kulaalaba abantu bakola nabo be baaliiramu ddala kitaawe olukwe era enkomerero teyali ki kati ate bwe tugamba tutandika okulonda tetwalwawo na biseera bya kulonda kati ne tuba bwe tuti kati waliwo theory bbiri waliwo theory eyo erowooza nti abakulembeze bandibadde batono ndowooza era Dr. Ssegawa yabadde akisiinyizaako abakulembeze bandibadde batono ne bwe baba nga balina mandate eno ey'abantu obukulembeze ne butaba mu yeeye eyo ndowooza yesinga bannaffe abazungu ab'omu Amerika ne Bulaaya era yini gye bagira ki ndowooza n'ab'omu Middle East kakati ate bwe twafuna enkyukakyuka okuviira ddala mu nkyukakyuka za Bufaransa n'okusinga mu nkyukakyuka za Russia eza 2017 nti buli muntu mukulembeze buli muntu ne batandika omuyiiyiza okubaawo nti naye ayina ki kakulembera obuvunaanyizibwa kati theory ya Gaddafi mugano wange yayogedde ku Green Book era nga Red Book ya Mao Zedong ya China naga nti abantu Gaddafi yagamba ntakkiririza mu kusamba mupiira kubanga okusamba omupiira emitwalo n'emitwalo gy'abantu baba bweru nga bakuba ki nga abantu 22 be bagira ki kakati yagamba nti kyandibadde ki vice versa abatono nga be bakulira abantu participation buli muntu mukulembeze ewena nejjako ekitiibwa kya pulezidenti nti liida mukulembeze obukulembeze bwe yasangawo bwali bwazimbibwa ku ddiini bali
mubamanyi Sanusi ya dynasty mu Libya abakola Islamic revolution yawunduza mu kyasa kye-18 ne bafuuka abafuzi ab'ensikira n'abajjawo n'agamba ku buli kyalo obuyinza obw'oku ntikko bwa lukiiko lwa kyalo era ez'omuluka n'amagombola n'okudda waggulu zissa bussa mu nkola ekyalo biryagira bye byasazewo abantu mwenna muli bammemba ba paalamenti y'oku kyalo kakati ate naffe bwe tujja olw'okuba twalina colonial chiefs nabana Obote n'Amini be baakozesa abatuliisanga balina ebirungi bye baakolanga mobilization pitratrin obutandaalo bulungi bwansi naye ate we baaviirako nga n'abantu tebakyabawulira mukuba abaali ate Obote yanoonyanga abayupisi katugeze nga mu Buganda baanaabawo ebifo ebyo ab'ensanga tebaliiwo n'amala gawa baagize eki kakati enkola bwe yajja n'RC abantu mwerondera abakulembeze bamwe basooka bayita RC abantu omwenda ndowooza nga be bokka nga bagendera nti chairman ono aleme kufuga ki era nga bonna tubalonda bonna tubasimba emabega kati ate enkola eno bwezza ekkula ndivuga nti chairman abeera executive powers yeekolere cabinet kyanafuyamu enkola eyo kakati ate Dr. Segawa yayogedde ku bali omwenda eb'ekumi si bokka kubanga ow'abakyala kakiiko ako ate naye alina akakiiko akakenga n'ow'abavubuka n'ow'abulemu n'abakadde olwo tuli ku gundi mu administration yennyini eya gavumenti tetunagenda ya bibiina bya bufuzi eya 3 kakati in fact nze nina n'endowooza okay osuulawo ekirowoozo kya n'abaami bano nze nsuubira lwakuba baagana regional government bannaffe Mmengo ate bwe baalinga abaakuba endeka mwoyo ne ssente angegana nali nsuubwa buyinza mbatoolereko naye amwami ono w'eggombolola n'omuluka n'obukka n'omutongole yandibadde mukozi wa local government nga local government eyo eri mu Bwakabaka ng'Obwakabaka buli bwonsoose kyengezaako yandibadde omu wansi ng'alina ku buyinza nga bwakusanga nga tolina katandalo oba pitratrin nga oganye n'okwetaba mu bulungi bwansi oba okugogola oluzzi oba okulima oluguudo ng'asobola n'okukukwata n'akutwalewo omulamuzi n'ogira ki kubanga ekyo tokisubira mu chairman wa 1 oba 3 aye ow'obululu ayinza n'obbatemyako nti olwaleero abatalina pitratrinkunsika ekikweko kuba ayagala kati ono chief ng'era ye wa Kabaka era nga ye wa Masaka City Council ate era nga ye chief wa Museveni ebintu ebyo tudde ekirungi Nkrumah oyo tusuubiza constitutional review ebintu ebyo byonna tubirowoozeeko waliwo nekyanadde njagala okuwa omukulu Segawa information naye nemanya nti chairman wange moderate ebya popular participation ebyoke tuwa olumu information ate ne tulwawo ku buzindaalo naye Odochi report yali yasemba Odochi ye yatukuŋŋanyiza ebirowoozo by'awandiika mu ssemateeka wa 95 nti okulonda kwa gavumenti eya wakati ne gavumenti ez'ebitundu tekubangawo mu biseera byebimu ngaffe kati bwe tukola era n'agamba nti ensonga zaawukana nti bwe tutuuka nga tuli mu kulonda president ne paalamenti tumanyi nti ogwo omwaka gwa president ne paalamenti national issues international issues ekyo ne kiggwa bweba bayiseewo omwaka gumu oba ebiri tulonde gavumenti ez'ebitundu nga tuli ku nsonga zaffe ezaki singa ekintu ekyo bannaffe abasiye bakisiba kuba baalekera kiko ebyokulonda okugira kine singa bakisiba kyandituyambye kuba ate bo bannaffe Ghana ne bwe bakyusa okugenda mu bibiina by'obufuzi baagaana gavumenti ez'ebitundu okugenda mu bibiina by'obufuzi zo zaasigala zirondebwa nga bwe zaali ku rollings bya individual merit era oba oliawo Ssekabira ono omuyaga gwa Nuupu tegwandimulemesezza naye ate NRM yeyawangula ate Sebo nabaddeyo omusajja yagambye ensonga bbiri Nkulu Kisekulu yagenda omusajja omukulu naye nga w'amaanyi nnyo era nga mugezi asinga mu bakulembeze ye Ssaabalwanyi Yoweri Museveni
naga nti addako yeye Kisekulo waawo era akomawo ng'ayongereza ku kiri ekya General Moses Ali naye yagaye nti agira tetulinako buzibu akyogere ku buzibu naye kakati kyembadde ngezaako ga singa twayawula issues kati e Bulaaya bo bakola batya e Bulaaya balina ennonda za mirundi esatu balina ennonda ezo eza general election mu Bulaaya abasinga tebeerondera bakulembeze butereevu okujjako ndowooza nga mu Bufaransa abasinga balina system either Westminster oba proportion parliament neeronda omukulembeze kakati bwe bamala okulonda parliament neeronda omukulembeze estage ne bagimala ne babaayo n'okulonda okwa local government kati olw'okuba okulonda okwa gavumenti ez'ebitundu ziba service kasasiro biki naawe nkuba kyeno bw'otaba ng'olina obunnansi bwa Bungereza kampa ekyokulabirako weetaba mu kulonda mmeeya wa Masaka City Council ne kansala kubanga naawe kasasiro akukwatako enjawulo kati ate balinayo level ey'abalonda ababaka ba paalamenti ya Bulaaya wano ensobi gye twakola East Africa Legislative Assembly erondebwa Parliament. Ekyo kijjaga East Africa Community okuganja mu bantu. Be Bulaaya ekiryo kiganjisa. Kati singa bano bajja musikakoza abaka baffe mu Parliament ya Africa. Singa batusala mu zi constituency singa tubalonda era ogwo omwaka issue neeba ya East Africa biki bye tufuna mu East Africa biki bye tulyaza amanyizibwa lwaki Kenya esiba kasoli waffe naki n'amagi n'amata olwo neeba issue be Bulaaya bwe bakola ebintu ebyo nabyo tusobola okubikopa bisobola enjagala tufune kuba ku by'amasimu mukulu kati nga maliriza katono nnyo ssebo obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze n'abakulemberwa bulambikiddwa bulungi mu ssemateeka kyetaaga obuvunaanyizibwa bw'omunnansi obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ez'ebitundu omukulu yazoogedde ey'eggombola n'eya disitulikiti n'obuvunaanyizibwa bwa gavumenti eyawakati kati ekyetaagisa kubisomesa bantu ne baba nga babitegeera buli muntu n'aba nga ategedde obuvunaanyizibwa bwe emisomo gya cyaka muganda wange toggwamu kati patriotism era ndowooza olaba egenda mu maaso yadde okusinga eri mu masomero ate mukuluse Kabira yagenda nti omwana yeetaaga kukwatako eri mu masomero cyaka waali naye okusinga ali mu masomero ate n'erisoose neggwanika nakyo kiyingira naye nga tetutudde butuuzi omanyi Dr. Sega wakyogeddeko wano ate ono takyogedde busooka ne bwemma mwogera ku ssimu ng'akikuteekako naye gavumenti eno era nakyogerako wano olulala neŋŋamba nti ekoze disservice ate yo yennyini nga yegyekolera bano bannamawulire baffe abasiiba ku mizindaalo tewali we nali mpulidde nga batututte ekyankwanzi ennaku 2-3 nga batusengeka engeri ku poliisi bwe mba wano ngenda kugamba mukyala Helen Ssebo kuba amawulire abali bannamawulire ba Greater Masaka nabo beetaagayo omusomo gwa patriotism era nkimanyi nti ajja kukikola kyenjagala okusembyayo ye Saidina Abubakar bwe baamulonda okukulembera nga Nabbi Muhammad Ssegagwa wasalama amazuuku mujjukira nti waliwo okusika omu nga ab'e Makka bagamba nti Muhammad abadde waabwe be balina okuvaamu omukulembeze nga ab'e Madiina bagamba nti fe abaabasenza singa tetwaba buddamu bwange badde alina kuvamu nga waliwo abalowooza nti waliwo abafuzi ne Muhammad ne bwe yali tannajja endi ezifuga wano mu Bwarabu ze zirina okuvaamu omuki nga waliwo abaga nti alina kuva mu nnyumba ya Nabbi kennyini naye oluvannyuma bakkaanya nti musajja mukulu Abubakari bwe baazirunda yabaagiraki naye Abubakari yagamba nti bannange yadde nze nnondiddwa siga nti mmwe mwenna nze mbasinga obugezi naye mukisa gugize eki gukutte bukwasi so ng'abasaba okumuwabulanga ekibanga kigize eki so ffe abakulemberwa tulina okuwabula abakulembeze baffe ate n'abakulembeze baffe bakkiriza okuwabulwa oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo akadde tulina katono nnyo naye twagadde tufune nammwe ku birowoozo byammwe essimu zaffe enzigule noti 7529988555 ne noti 785528 radio Buddu kakati nze ebyeddala nze sikyamenya nnyo nga bakulembeze bano batalina bye batukolera ate lwaki ngira ddala nenya abalonzi ffe twenenya ffe nga ffe kubanga giteteesema buli gwendimu temmanyi nammwe abakulu mumanyi nti emu ku biffe ezibeeramu okulonda mu bitera by'akalulu
omukulembeze agenda najja mu kadde k'akalulu mu kaseera kenyini najja mu kitawo kya ssente agamba nti buli mulonda nk'akalulu ngenda kumuwa omutwalo naawe omulonzi n'okwata omutwalo gwo n'owaayo akalulu ko naagenda kukulembera emyaka 5 kakati ne mutoka mu kisanja wakati emyaka nakutambulako emyaka 2 taliko okunenga akulembeze twalonda babiri ate ng'ebyaddala kati ate omwali gonna nze kuleti buddaawo n'ekutaba omulimu naye nga nnakwata mitwalo 5 gikuwompa omulimu temanyi naawe otandikirawo okukiki gegenda okukola kati omukulembeze kaba mpatte kumutwalo nenkwata kaluka nenkamuwa watuuka mu maaso nafuna ebintu ebitaliimu olyo kati nze nakita Ndakikeereza embaye bankulunnyo naye njagala kwebaza abawuliza abafe abalungi ndowooza bye twogedde leero babiwulidde owulira abakubya amasimu olaba nga tutambudde nabo bulungi naye ndowooza ti tubyogera bwogezi bisigale wano tubiteeke mu nkola tulonde abo abasaanye okutukulembera so si ffe tetusaanye okulembera kubanga tubasindika ne tubabanja bye batasobola dokita alina bwe yalambise naga nti waakiri asaana okukoma kugombolola akomawo okugombolola awo district abeere mulala naye waliwo enkola wano ewaffe naddala ate lisinga okubeera n'otuwangaalira mu Buganda ey'okukwata omuntu alina okubeera ku kyalo ne mumusindika mu paalamenti ate ne mulwana nnyo mu mugyeyo oluusi ng'afunye obukone ku kasente kati asobola okuinfluensinga n'abawabulabe ennyo gye muli ne mumaliriza nga ekitundu kifudde olw'okuba mwakola ensobi ez'obusungu muganda wange baati atera okugamba nti akavunza bwe kakuluma totemako kigere temukozesa busungu obwo bwatumbiizi Uganda yaffe tugenda kubeera ebbanga ddene abakulembeze abo abakyali abalungi be mulaba naye nga babaddeyo ebbanga ddene mbagumiikirize waliwo ebijja obbajjawo ebirala ng'obudde butuuse naye nzikiriza ntumireko enzikiriza sebo nzikirizaeko taata wange wedda ndi ku simu wano yakola kubipinga meseji era yakubipinga sebo omwana w'omwami ntale girigoli mukama wange kwoli omuwedde ombipinga kutumiddeko nnyo ne maama awamu ne bowangaala nabo abalonzi baffe balina ekizibu kinaffe ne twakubagizaako obukulembeze bannakotera tukukubagiriza manyi tetukakubagiriza naye eri mu paalamenti ebyokubagiza tebatubeerako nsonga zoleeta ku fulo netolonda omukulembeze nga tukubagiza mukuba sente twagamba nti kati sente badesina tuyambe ogoba kasolo naawe tukuwadde nakyogeranga nga mbagamba nti wanaalonda alina emmotoka ajja kugireka mu paakingi agende mu ofiisi abakulembeze betulonda bonaabalonda olwa mmotoka emmotoka esigala mu paakingi mutwe gwotwala tusobola kutuusa biwozo byabakulonze ndagala okubeebaza rediyo era kyekirifuula rediyo enaggwano oli agibeerako oba agikolako tayinza kumanya maanyi gaayo naye amaanyi gaayo kwogalabira yengeri abavuddeko ne bagenda okukolera ku rediyo endala engeri gye bakekemyamu bali ekwana kyo kikulu omwana bw'aba mugezi okutegeera nti mugezi kino gy'abadde basomesa gyagenze kati abaana bonna abava wano bakulaga bulazi nti bakekemya nnyo bali be bagenzeemu ekitegeeza nti omusingi gwava ku rediyo tubeebaza naffe tetuli batemi nga bannaffe abamu baga nti kosobodde okubaganya ebirowoozo ku rediyo buli tolinawo otasobola mwebale ddala tugende mu maaso saabasajja twakawangale webali nnyo ssebo nebaza bonna abakubya amasimu n'abaweereza meseji mpozi bwe twabadde ekyotera kyabadde kyakuleeta masaka nno kyonna naye mmeeya w'ekibuga kyotera yemugumiza ku musolo guno gavumenti ez'ebitundu bwe zisolooza nekugenda ku ssente ate ne gulwayo okulu ng'asaba aba revenue authority nti bandibadde bakirongoosa naye ne mugamba nti ekyo kisaye babaka baaba paalamenti lwakuba tebaabaddewo bwe baba tebaliwo wakiri mukozesa Arunda Kasolo omwana wamu ate minisita alina mu finance bane tukozesa abantu baffe abava eno kabaye dokita bano baanda sekuritale kabe bali Baisha Sekindi banifa Kawooya babalonda lwekyo naye ate olumu tubeesalako ffe ne tugira ki ffe ne tufiira ku kino njagala kusembyayo na filosofa ndoza Plato yaga nti abakulembeze abantu balimu emitendera 3 filosofa king yasaanidde okuba omukulembeze alina okuba omumanyi
alina okuba nga yasoma ne bw'aba talina zi diguri ziri zi masters zi phd naye omukulembeze yandibadde alina obumanyi ng'alina general knowledge so mbeera eyaffe ateeka okuba nga yasomako ku level eyawansi ku level eyawaggulu ateeka okuba nga yasomera ddala kakati ekirampozi kye yayongerako kyali kyaki philosopher king ye yali aga nti tasaanidde nakuba namaka ndoza kereziya kye yatwala nti abe nga yafumbirwa oba nga yawasibwa ggwanga lye era twalina Queen Elizabeth ow'olubereberye owa Bungereza yajja ku Namulondo nga mbeerera era n'akisa omukono nga mbeerera era yeewaananga nti ye yafumbirwa obwakabaka bwa Bungereza bwonna talina musajja gwe yagira ki talina musajja gwe yafumbirwa sinaga nti mu kereziya gye tubatewola abakulembeze yokka naye bw'olaba engeri gye batambuzaamu ebintu byabwe ate naffe be bawadde obukulembeze tuleme kuleeta nnyo famire zaffe kubanga wano Plato kye yali agamba osobole okuba omuweereza wabwe abalala abasigadde naga tulina kuba abakozi oteekwa okuba nga olina kyokola ye yasinga kulembereza abajasi soldiers kuba omulembe ogwo kyakyo naye oteekwa okuba nga olina omulimu gw'okola gwakulemberwa olumu oyinza okwekwasa omukulembeze olw'okuba naawe oli kireerese wema nkosezza ekigambo kyo naye kirungi gavumenti eze ne puroguramu ez'okulwanyisa obwavu tuzogerako wano nnyo n'olala tujja kudda buli muntu alina waasobola okwenyiga era sebwe emyoga ebibiina 24 okuva mu Greater Masaka ebibadde bikola obulungi ebyaweebwa obukadde 3 ne byongerwa obukadde 2 kaakati ate nga bikola value addition mu bye bikola ate kaakati bagenda bawera zino baziyita certification eza UBOS naki za bwereere batunde ebintu byabwe mu zi supermarket n'ebweru w'eggwanga nga tebataddeeko yadde ekikulu pulezidenti ye yalagidde era kyatandise toyanziza nnyo nina obusonga busatu bwenjala okukonako akabereberye omukulu Dr. Sigawa yabadde annyonnyola engeri omukulembeze gy'ayinza okutya n'okugenda mu woofiisi nzikirize twogere amazima siriwo opposition naye bwe nalaba musajja wattu Mpuuga ng'ali mu lead of opposition ng'abantu bakulembera baabuwe abantu baffe ab'ekanjokya kamwokya ng'ali mu mbeera ndala nnyo ebintu bwe yabitunuliranga objectively nti parliament ena ebintu bwe bitwala kati bali bawaalaala balowooza nga ne parliament bwe naabeerawo waalaala esanga ng'ali mu kaseera akazibu n'olwaleero abonaabona lw'ekyo oyo mukama wange naye njagadde musaasire yadde si waludda lwange naye olw'okuba nti bali tebamanyi kiteekeddwa kukolebwa ate yakimanyi kati yeesanga ng'ate afuuka omubi ate bo ne bamutwalanga omuki naye mu ekyo mwamusaasire opposition naye obukulembeze bwenze ndaba nga yalinga objective akalala kenjagala okutangaza okwongera okutangaza keka muganda wange Kano Muammar Gaddafi Muammar Gaddafi mu kitabo kye kya Green Book omukulu ng'ono bwe yayogedde yagamba no representation in lieu of the people teri bukiisa okugjako ku lw'abantu nga ye kyagamba nti bw'obeera ne kanso y'ekalungu wane etteeka ly'eggwanga ligamba bamemba ba parliament balina okujjanga mu kanso bafunemu ebirowoozo naye sirabangayo n'omu yali atudde kutujja mu birowoozo bitwala muki mu parliament tukyalina ekizibu ekyo olina okugenda mu bantu abakutuma obaggyemu ebirowoozo obyetikko bitwale ki bandibadde wakiri wakikola mu myezi 6 oba wakiri mu mwaka ogumu omulundi wakino bwe gwandibadde gumu ne baga nti kati mu constituency yange ngenzeeyo funyeyo ebirowoozo abantu bye baŋŋamba mbitwale bukolokolo nga biwandiikiddwa nako akalala akasembayo ke ka muganda wange ono bengenda okukakasiza ddala nti lisaaca muganda wange ono RCC kwatula ku security committee efuna report zimbadde chairman wa district nga security committee njifulako nga efuna report omuntu afa wano kurawu wano ku junction okuva ku Nyendo gende Vira kumpi buli mwezi waliwo abafa ministry ya works yatuwadde oluguudo okukola era nga bwagambye project yekyotera kati abantu bekalumuze research gyenina olwakita abantu ekiri awo ekyemmoroka gavumenti bwe beerina enso esente entono ekifo kyokukola oluguudo okuva mu Nyendo egende Vira wakiri ekolewo round about oba flyover bwe ziba ntono wano kulupya wakiri ekolewo round about oba flyover biri ebitulekera abantu baleme kufa kubanga buli kyekola ekikola ku lw'abaki kati ekirowoozo ekyo bw'ona okitwala ate ne Dr. Sigawa kubanga ye sekanolya naye mu gyatuula eyo akitutundire mu ngeri ye kakati awo bw'ona okitwala
ate kankutumena kano abudde bwakuwedde kikugaana kuteekamu mafuta n'ogende wa minisita awuliriza bulungi nnyo omuliro omukulu General Katumba Wamala n'omugamba nti abantu bali omulanga gubatema oba wadde saddaaka naye saddaaka esinga obulungi yeero yebyange tweyanziza Dr. Sega kale toyanzege naye sebero ojja kunsonyiwa ngeri gyendi mugenyi nemekweyisa bubi naye katugende bwe oyowa webale nnyo akaddaako ayina kwogera katono nnyo okuga sinagenda buno okusonga obusembayo muganda wange Siweri kyagambye nti ababaka baalize mu district council bafune ebirowoozo nendowooza byebirowoozo gyebiri byali baayo kubanga byebirowoozo kubanga kino ekintu kya leadership kyetwogerako era lwaki nsaba tukiwe omulamwa bw'owuliriza parliament kumpi oba mu lunaku lumu mu wiiki sipiika alina kyateekawo kye bayita national matters of national importance buli mubaka n'aweebwa omukisa okwogera kye bayise matters of national paka ekyo kya buli lunaku olwokuna lwe babaayo question and answer ne prime minister nsaba muziwulirize ze bayita national matters of national importance namba emu oluzi ku kyalo lwaguddemu ng'eyo ereeteddwa under matters of national importance eyo local maybe tuzite matters of local what importance owulira n'ogamba nti bamuwadde akadde okuteeka ensonga ku mmeeza ensonga enkulu ggwanga ensonga semasonga ku ggwanga namba emu oluzi lwaguddemu namba bbiri bano baayundi ku kyalo namba ssatu enkoko baagibbye ati eyo leadership timubiwulira akati memba wa parliament okuvuga emmotoka ava e Kampala gye mu kanso atuule awulirize ensonga agitwala eri tulina okuzzaawo embeera nti ensonga weeziri kati obusonga obusemba busatu bano abakubye amasimu mbasaba mufunenga time mubaddemu mulu bwakuba essimu ekisooka balina okubasitwagulinga okuyitamu kubanga essimu ntono abakuba bangi mufune naddala gwega program manager mubaddemu mukimuzaamu nnyo amaanyi ng'ensonga gyayogeddeko era bagikomenteze naddala bweba si buli nsonga waliwo ensonga nawe gyolaba era ziringa national importance naye waliwo ensonga gyolaba tyalize kati ono agambye mwami Kakeeto nti abantu balonda olwa ssente ensonga tutagyogerako tuba tuliteza amaanyi kubanga abalonzi buli lwotunda akaluluko siringi 5 10 manya nti ogenda kukasasulira otya wana bakukyalo tewaliiko bukuumi ogenda kusula mu nnimiro ggwe okumaganirawo kubanga wafuna 10 ogenda kufuna obuzibu nga mukyala wo asimbiddwa olubuto ekiro alina okugenda mu ddwaliro nga tolina woyita obanga otya obukuumi okuyita mu kaserengeto mu kaluga kubanga wafuna siringi mmeka kati ogenda tusasula n'amagoba n'olwekyo obukulembeze tubutunulire bakiri balina okukola tubalonde batukolere ate batukikanyaako tojja kukkiriza mutwalo mukintu kyoyagala bakukolere akati ekyo kimaze kati nsembyayo bino kisooka lwa akantu ketwayogereko wano aka population census eyafunye ne batugambye nti Uganda is a young population abavubuka abantu abali under 17 years bali miliyoni 50% ya miliyoni nga 22 era abantu abamu bakisanyukidde naye bw'oba wasoma economics watusonoliko okusanyuka kubanga ekyo kitegeeza nti olina miliyoni 22 abantu abatakola dependent kitegeeza mu bwangu immediately nti Uganda kati tulina abantu because omuntu ali under 17 tasuubira okubanga akola kakati okubanga tulina okusustaininga 22.5 million people nga tibakola
kati mujja kuddayo musome mu miliyoni zina 45 ze batugambye abakola ziri miliyoni mmeka kuba ze zirina okweriisa n'okuliisa bali mulyoke mukole embaga nga kikola mukikola ekirala nsaba okwebaza muganda wange Kateregga ate nammwe nkibasabe muwuliriza buli lwatandika puroguramu atandika nakukubiriza bantu kwejja mu bwavu oba mu puroguramu abujjawo oba kigendere simanyi muwuliriza era atuusawo n'abagamba bamiitiza abakyala nga babakubiriza okwejja mu bwavu nga bakola bizinesi bakola ki kakati ensonga eno ya household income ne wealth creation nsaba buli muntu gwofunanga omuzindaalo waayo eddakiika emujoogereko mama buli omu aweebwa eddakiika 25 naye ozitutuukira wano naye bitutawaanya ebya kanso ebya FDC ebya NRM ebyaki ekyo tubyogere naye tovanga ku muzindaalo nga tuyogedde okubiriza bantu kola kufuna ssente bala agenda bafuna ssente ebisinga bibakaaba kati bajja byekolera ebitonotono somani kategangoema era naawe tusaba program manager tulistructuring program seero kati gwe gwoli in charge of 24 hours radio eri kumpewo nawakadde ensonga zino zituyita ssemasonga oziwobudde olunyaba okubazongereko nga tetwogerekeza obukulembeze tetugenze tugenda okulaga nga tulina obukulembeze kadibengalye ate buli omu abwetaaga oba oli wabufuzi oba tuli mubyabufuzi buli omu wetaaga obukulembeze obutegerekeka okusinziira ku kyalo abantu tuleke nnyo amise kabiro yate okubigira okutunula ku gavumenti ey'owaggulu eya President Museveni kirungi naye bw'ogibezaako amaaso ag'enkalekali eno gy'otudde ku kyalo ogenda kufuna obuzibu tusooke tuggumize obwo kubanga bwe bututuusaako obwetaavu ebintu bye twetaaga kumpi buli lunaku bwe tunaamala amaaso tugatunuza eri wamu kati sebo njagala puroguramu zino olabe bw'oteeka kino ekintu ky'obukulembeze mukisunsule bulungi mukitegeeza abantu temutyanga nti mukibagambye nnyo tebajja kikuta mangu neyanziza nsaba ntumireko mama wange webbaale amwandu yagenda myaka gigenda nemukama mukulumidde ate ntumireko n'abantu bewaffe Wankoni abennabyajwe abatukuza batuyamba tutuuka wano nammwe nimutulabo singa tebakola mulimusi twali twogera ku byokulembeze fe abamu kyekitawaanya kuba tudda ne tulowooza emyaka egyo society bwe yali nga buli famire erimu obuvunaanyizibwa nga buli famire etunira neiba nga n'omutima ogw'obuntu bulamu ogwagaliza ogw'okuyamba twegomba tuddeyo mu mbeera eyo ekirala era onzikirize njozeyoze ate ntuuse oba nkiyite ntya bishopu waffe bishopu w'essaza lino Severus Jumba agenda kuza emyaka kati 5 egyokuweereza nga bishopu omukaaga omujja katonda aba ayagadde twongere muteekamu essaala emikolo gino gigende bulungi ate era tumwagalize obuweereza n'emyaka egiddako neebaza naawe sepu kwebaza tusobola okutumuulikiriza mpisa zaffe embi notuwa time ate n'atatuyisa bubi webale nyo bali ddala n'abakozi bonna mpita mugga okubeebaza emirimu gwe bakoze omulungi ate nebeebaza ne baganda bange bano nziramu okubeebaza emirimu gye bakoze okujjanga wano ne babulirira abantu mbasabye bakyuseemu ako tuweereze abantu ba Mukama Katonda ababuza abaledi okutusinza kuva ku mpewo nga sibeebazizza mwe bakama baffe mwebale nnyo mwebale ddala
era temujjangu okwo. Kale ssebo weyanziza boogedde ku program njagala kujjukiza abatuuliza mukama waffe right honorable prime minister ali mu bendo lino akuliddemu program ey'okuzuukusa abantu era ng'omulamwa bantu kwejja mukwavu. Tukubiriza abantu fissawo akadde ogende owulirize olaba abakugu bibateeseteese oze bakugamba osobole okulima obulungi weewala okufiirwa ng'olimira mu butamanya ng'ate olunsi information weeri. Ome wano mukama tumwebaze olwa programu eno ate tumusaba atukuume tuzala tunasiikana. Mukama abeere nammwe. Wampuliriza bwetyo bwe tufundikidde omugenyi waffe ow'enjawulo leero abadde Dr. Ronald Segawa ajagenda managing director wa radio oyo gwe tusembezaayo era sebo nange njagala okwebaza ng'omuweereza wa programu eno olw'okutufisizaawo akadde ne tukuyita n'olulala okolanga bw'otyo bwe tubanga tukuyise n'ojja. Mpuliriza Madimbuko yateredde dda agenda kutuusaako enteekateeka eya munnajju mukkirize mbasiibulire wano temuva ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo Mukama abakuume.